si kikyamu kukola nsobi. Kafero yayimba n'agamba ensobi zikolwa bantu ne zigonjolwa abantu tezirwamulwa bwe zityo kijambula ku nsi teri ateredde. Era kyovola n'abakola ebikolobero ebyo bya mu kibiina munda bakizimba nti omuntu gw'otakkaanya naye bw'otamutta omukola bw'oti. Era ebikolwa ebyo babikola ku baana ba NUP bbanga lyonna nga babikola bali mu ofiisi ga bibiina ebyo era waggulu ne basanyuka n'okusanyuka okulaga nti bakizimbira ddala. Njagala otunuulira olunaku lwe baakuba Kyagulanyi kanisita ku gulu. Twali kusanyuka ku makya nga Ssenkubuga akedde ne munywanyi we bakola program ku Solti. Omanya ebigambo bye baayogera obijuka tobijjukira? Nze njijukira bulungi. Byali bigamba bwe biti. Era nze neewunya bano abasajja bakuba tiya gaasi. Kanisita n'ogikuba ku gulu wayigira wagga okuba tiya gaasi. Oyisaana kuddizayo mu training. Wadde okuba ku mutwe. Wali kubye ku mutwe nafa ne tuvaawo. Nafa ne tumuwona oyo kisiraani kyawongo. Nga bye boogera ku TV byali ku TV y'eggwanga era bwensi yonna awakana anonya akatambi ako. Ate nga onabadde ku TV y'eggwanga n'agamba ensobi zikolebwa abantu. Nkugambye byali kulinga era wewe wugusa. Omunyo. Onyanga ategeeza mu kiseera kino poliisi yamaze dde okufuna abajulizi nga bali mu kuyiga Namere nebba. Abasirikale baffe bakola okunoonyereza bamaze okutuuka ku ssiini gye bamukubidde. Kati kiddako tutandise omuyigo ey'okunoonya Namere nebbaawe bajje batunyonyole kiki kyabaddewo kwolwo. Kyokka obutegesi bw'ebivulu Abel Musinguzi amanyiddwa nga Bitex naye yeewunyiriza poliisi okugula ku Namere emisango ng'ate enfunda nnyingi baze bagiroopera fulufiga engeri gyavumamu abantu nga tefaayo. Ebbanga lyonna lina tuvumirira omukyala gwe bayita fulufiga kubanga abadde agufudde omuze ogw'okuvuma buli muntu gwasanze ng'ate takwatibwako. Ategeeza nti fulufiga abadde asusse okuyisa ng'ekitakasa ng'awemula buli muntu. N'awemula abaana, n'awemula abantu abakulu, n'avuma abazadde, n'avuma buli muntu yenna, buli muntu ku nsi amuvumye. Baabanga fulufiga abadde n'antakwatwako nga Namere asobodde okumukwatako. Mukama yeebazibwe era Namere enjogera ennyangu tugambe nti Namere jju. Mu ofiisi zammwe temukimanyangako nti Namere presidential advisor era temukimanyi nti wa NRM era temumanyi nti fulufiga presidential advisor oba mobilizer kyonna kyekiri era temukimanyangako nti wa NRM. Naye bano bazze beerumba nga beevuma ng'onaavuma Bawoli bbanga lyonna nga temukiwulira. Amuwe mudde amuyise bawe kakwala kashako kalwala simanyi sikosero nga temukiwulira. Mbono Namere aleepinga obwana nga temukiwulira. Mwafunako obudde Balamu oba n'abalala abayita omukyalo ono batuuza obagamba nti kimukola kibi. Balamu yavuddeyo n'agamba police should swing in action ekwata abakoze ekikolwa ekyokkuba. Yavaayoko twalaba wano Balamu mumanyike nga president nga minister ng'ayise Ajati Zuula mu ofiisi ye naye nga mu ofiisi ye fulufiga tamusinzaamu obuyinza. Ajati n'agamba senga yategedde bino byajjamu teyandize. Tewakiraba okiwulira. Kati bw'oba tunuulidde embeera eno nga bw'ebeera eri nti n'omukungu wa gavumenti atuuse okuyita mu ofiisi ye naye nga tasobola kufunayo bwenkanya akuwemula ebbali ne mu ofiisi akusinzaamu amaanyi namwakuwemuliramu. Kitegeeza nga balinga ne bamusindika akole ki akuwemule gye waligenza okulopa nti omukyalo oyo banayampemula nnyo ne bano n'akuliisa bino. Nze ng'omuntu sikkiririza mu kuwemula, sikkiririza mu kkuba, sikkiririza ebikolwa byonna ebya hooliganism sibikkiririzaamu. Wabula nzikiririza omuntu waba akusobezaako mukubire wakiri omunyonyola ekituufu oba kyekyomuwawaabire amateeka gakole ki gamukoleko mu ngeri y'obwenkanya si yagundi agambye era akulese tujja kuwuliriza. Ontegedde kyegamba. Kakati entalo zino baziyingiramu bwe ziti bwe ziggwa
otuuka time ng'ogagundi nampe mudde nnyo mulipotinze bakama bange mulipotinze wano aganye okunziramu kamulumbe bulumbi ku street okiwulira kamulumbe kuki ku street era wamulumba ku street ng'ebikola bya NRM wetwe babitendeka munda bwe biri bo bakimanyi omuntu akolako ensobi kye kyekikola omuddiza bwotyo kuba ne bakama baabwe bakola ku ffe. Sebagala twamuwa akalulu twamuwa kadi sibawo benyini yazanya comedy n'agisuulawo eya meya ate bamwana kibuga kiramba alina n'olulala watagira n'ajja ku independent kusajjiriza kuteyajja ku independent kusajjirinya yasuulawo kadi gye bamuwadde n'ajja ku bwemupi ku independent n'agwa teyasuulawo kadi n'agisuulira olaba kati abasajja abaali abaddipi abo begenderezanga nnyo enkola zaabwe balina ebintu byebazanya byennanga bya kiyaayi munoonya omuntu mwene yipuga omusimba ku lukwago ye najja nti wendi ne mupimapimamu nga asobola ne muwa kadi n'atukali mu mazo gimuwa n'agisuulawo nabira teyali pensa ddungi yakuwa kadi naye yagisuulawo nga tewakyaliwo gwe tugiwa ontegede kyegamba nadduka nadayatayiza ate segirinya ku independent bwajja ku independent eyagwa akolenga bwe yajja luli togamba abantu tebamulaba addemu ayiwe ezitokomoka era addemu ajje ku independent abantu abalagira ddala nti bazze kunona kadi era tebasuubira kujjako mu 7 bebo basse baggala nti webamu mu makadi atandika okwogera agagamba agangi n'asimbawo layini ndi wa independent nkoze eki kibiki bebo bowuli abalokompoka era nze nja independent era nkola ki gwomanya ngo yo muntu yanona kadi era kyeyali anonya mu kibiina fe tuli basajja bagezi tuli bakazi bagezi tuli abantu fenna NUP tuwakyali muntu wabuzabuza wana byabufuzi abo tubamanyi nnyo okiwulira kakati mukulu anazina takumba bwayategera nti ayina amaanyi agaja independent kyekyali kimutwala mu vetting ya NUP ate amaanyi agaja independent yali agayina kakati bino kyebayita nti obuzaabuza ngaafukaana aba madada emabega kaawo kyabadde avuga kibadde kifaanana kitya mu bantu ne ku kitebe abantu balina okugjawo n'embeera ina okuvaawo eyinza okulowoozesa ne bapatanazi baffe abalala nti bano batumwa okukola bino ekyokubiri kabadde kabonero akakusifu akalaga nti kadi za NUP bazigabya ku mazima na bwenkanya olaba madada tafunye motofu ontegedde ku mubiri madada kabadde kabonero bwayolesa akalaga nti kadi za NUP basobola ku mazima naki na bwenkanya osobola okuba mukwano gwa Waiswa oba mukwano gwa president oba mukwano gwa SG oba mukwano gwa Lopu naye tekimala ekyo kufunyisa kadi era osobola okubanga otuukiriza ebigendererwa byabwe obagoberera buli webalaga obeerawo iwaba omulimu omubiri era ne byetukolera naffe nga tubisiima kubanga nze siyinza kukakanya mulimu madada gwakola batini abagusobola muzibu nnyo ontegedde okwambala obwambazi obule era siyinza gamba mu madada bagikwambazeemu otambule mu kompaka e Kampala ey'ovulo teyambalika ddala ey'amadada akati ajambala kakasa nti oyo wanjawulo kati sinza kakanya madada nze kubanga naye mwetaagira ddala naye olumu ekikolwa kyabadde akola kibadde kiyitiriramuko okusukka kumuwulize n'obuwulize bw'ekibiina omuntu alina naleetewo ekina byakoze eki kisobola okuleetera n'akakiiko okulaba mu kintu nakaga nti ono waayisiriza bw'atyo nga tannakulembera bw'anaakulembera taasukkulumekokko bajabu munatambula yenga kukuba points z'abala teka kajabu kamunatambula n'omulumba naye woma nadduka nabuuka nakola atya nabanga asimba nakubayo kamuna okyegera okuba kuyita kuzanya bikonde kakati epanche yakubiddwa Shakibu abakubi b'ebikonde bonna bakimanyi ekyo kibayita lake panche Shakibu namulabye okuva mu ntandikwa yagayiridde nnyo gadi olwa sayizi zino
Yatunuddemu n'alabala size ye ne Rickman n'anyooma. Ate Shakibu yazze mu mutima anyoomye Rickman. Kuva ku zinterview zonna nga bitandika. Yazze amunyoomye mu mutima. Naye nze nalabako Rickman wadde grenade yali mugonvu nnyo. Naye nakiraba nti ono Rickman akulidde mbayaayi. Ekyo azakikola si mujega nnyo ku bikonde. Okitegeera era ebikonde abimanyidde ddala. Gadi ya Rickman yaganye okuvaayo okuva ku ntandikwa nti Shakibu obadda nawawaguza okwagala okuba Rickman omusuulira mu lawundi zino ezisooka. Rickman gadi yabadde waggulu. Kati Shakibu yaguddewo ng'alaba asobola okuba Rickman ke ey'amangu. Kati Shakibu n'akozesa energy mungi. Omanyi mu bikonde ekimu ekifu omuzannyo gw'ebikonde energy oba okulwana. Ekimu ekifuga okulwana kukuuma maanyi. Buli wokuuma energy eyo munda amaanyi ago oba osobola okufuga okulwana. Kati Shakibu yagenze tuka mu lawundi ezo olwokuba yakozesezza amaanyi mangi nga energy amukoze eki. Lawundi esooka yonna yagamazeemu. Nga energy amukendeddeko. Energy mukendeera ne gaadi ye yabadde kanyo wansi okusinga okubeerawa waggulu. Kuba panchi yasoso mukwata wano eyamuluzingisiza omukube eno gye yamukubye yabadde yakumumaliriza. Asobola amukuba eno n'atagala n'amwongererawo ey'okubiri yamunegudde. Kati senga gaadi obeera waggulu ekikonde tekisobola kutuukako bwe kityo. Bw'ogendanga mu nsonda kiriza oba gaana gaadi erina kubaawa oba kwata omusajja oba nako kakodyo kwedifendinga oba gwa musajja n'omukwata tosobola kuleka nga otogenze mu nsonda n'olekera omuntu gaapu bwetyo ng'ate oyambudde. Gaadi ng'ogisiza wansi yabadde mu nsobiko ku Shakibu ekiwulira n'alabye Shakibu gasiwe tasobola mukumanyo. Kati olw'okuba nti Shakibu ye yalumbye wano mu kusooka wonna Gaadi y'oli omwana yabadde yeewoma addukamu yekola ki. Kati omwana we yafunyerako epanchi yakozeseza bulungi akakisa ke. Era nze ndowooza ku lunaku olutali bulungi eri Rickman Shakibu oyinza okusanga ng'asobola owangulira ddala fight eyo bulungi senga akolekitingamu bunotisi butono bwe tutaalabye. Okitegeera Shakibu asobola okuwangula naye ekyennebaziza ku Shakibu ne Rickman kambeebaze babiri kubanga obutayozayoza muwanguzi nawe obeera muli az'amaanyi bajja gamba nti omusajja wa Shakibu nnyo era yekubiddeko ku Shakibu yekka. Rickman mwebaza yebale nnyo yebalire ddala mu bikonde bye tukyalabye ebikonde bye tulabye mu mwaka guno n'oguwedde n'oguzzeeko oguwedde katugambe mu kisanja kino Shakibu ne Rickman basinzo ebikonde ebiri fair. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call
ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo every Monday tukera mu Eye on the Press tutunuulira ensonga eziba zikoza amawulire nezo ezigenda okukola amawulire n'okukola deep analysis mu biki ebibaddewo okusinziira ku nnamba emu gye tuyita Eye on the Press. Nga bulijjo tubatuusibwako muna Habo Mouthwash munono nga akugamba nti gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo ganyenyera galimu obutuli wosenye buno bireeta omusaayi ovaako swaka bimukamwa kawunya ebibuno si bigumu bulungi muna Habo Mouthwash wenkuzigirira yagenda okubanga kuyamba ku nsonga eyo okubeera nga ddala otereera. Yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu clinics pharmacy supermarkets zonna ez'enjawulo ate nga naawe ali emitala w'amayanja muna Habo Mouthwash ono ojja musanga we batunda ebintu by'abana Uganda ojja kuba osobola okumufuna gwenkuzigirira oyo. Ate Solange women syrup bw'omukyala alumizibwa mu nnaku ez'ensonga menstrual cycle kye tuyita menstrual cramps omukyala oba omuwala Solange ono gw'oba okozesa enkozesa ogirabira ddala mu background bw'oti oba omukozesa ate nga yakwongererako ekipya nti basindikirako agiramu pad mu box mugiramu pantirayina ne kano kennyini koonywa oba osobola okubeera nga ddala mu butuufu okozesa Solange women syrup ng'otunula owulira akakaabakaaba obadde omanyi tuwedde naye tuli bagumu amabanda tegamenyekamenyeka weegati omusajja awulidde ebbanda likola kiiki naye agamba bawedde bakubiddwa engeri gye tuli mu sizoni y'okkubwa nedda obulumi bugobeega okozesa Solange asangibwa mu drug shops clinics supermarkets wamu ne batunda ebintu by'abana Uganda ate nga yakakasibwa National Drug Authority. Ajasinkiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo so omukubirako ku nnamba y'essimu eyo n'abeera ng'asobola okukolerako bangi bakoleddeko era naawe osobola okubeera omu kwabo ng'olina ekikutawanya mukubireko omanye ebisingawo. Biva Organic ddwaliro lijjanjabisa butonde Dr. Senjo basangibwa wali kwa Mukasa Road kabaka njagala boti ng'otudde mu Bulange kalina ojja giraba ye musawo yekka alina eddwaliro nga lijjanjabisa organic products zokka. Biva Organic Dr. Senjobe nambemu Bosamini agamba ki jali talina tabu Bosamini kutumidde ko Bosamini season yasooka teyandaba era nsaba Katonda ko alabika alina kundaba mu season 2 olowooza na Amini aliko season Amini ali baba jita batyanga takamiza sibe bali mbuno yateebye tateeba kale Pozi boss Bruno nkutumiddeko nnyo London yawo Bruno Francis Bazibu nkutumiddeko nnyo mukama wange era nsaba Katonda ko ekisinga obulungi nsaba Katonda gondezeemu byonna byoyitamu omusajja oyo musajja wa mulembe nnyo nga bw'okiwulira nagamba nti abaana bange baba sikala nawe badde tongambanga sagambako nalina abaana abatula P7 babiri olina nga nti abo baleete n'abawasikala amasomero ag'amaanyi oyo musajja gwe bayita mwami Bruno Francis Bazibu ina omutima mulungi nnyo era ngamba bugambe abo baleete nangamba batwala awo basome mpaka we banakoowa manya kuweera ekirabo ky'okusoma abakuwadde obulamu bwonna njogera ku ssomero ng'etamuliwo obukadde 3 n'okusoma naga batwala awo basome oyo abakuwadde obulamu bwo bwonna kuba aba awadde gwe n'awa n'omwana n'awa n'eggwanga naga abatwala awo basome era wadde enfulumya naye enfulumya kitono kale omwami omutumiddeko nnyo waliwo omwami Elijami Tours and Travel mbatumiddeko nnyo basangibwa ku muganzirwa zaawo batwala abantu Bulaaya specifically bakola ebintu bingi hotel booking biki naye kati bayina emirimu egiri okutayimu eno giri Dubai ja cleaning oba na kyekirala
batwala abantu specifically baagala abaana kagwirawo ku muganzi wazza abaagala okukola oyinza okuba ku namba yange oba n'ogendawo ku muganzi wazza aba alijamiwe bali munaye bajja kuyambako ate nze no simalagalanga bi company bw'olaba nga njogedde ku company manya abantu bayo mbekakasizza nnyo nnyo mikwano gyange abo abasajja maze ebbanga ddene nga twogera nabo balina experience y'amaanyi e Dubai awo mbadde nabo nga njogera nabo emyaka mingi nga bantu baffe naye kati bakola company awo Erijami Tours and Travel mugendeewo Air Trend Saloon Boss Dollar oliwadde mbogerayo bakwata mukko Boss Dollar nanja kusalako sangwawo kajansi kuchidde bweya erina Levis Bite pala abo bakola enviiri basiba batunda obuviiri ate bakola ne makeup nga si wakutebereza bano ba professionals muguno omulimu gwe bakola era akulabira eri n'agamba oyo wakino si bino museko muteko tawa binakola batebikola tebakola ntebereza ya batebereza buli omu bamukwata mu ngeri ye ne bamukolako mu ngeri ye ate wagana nawulidde ku the final channel bajja kuwayo ka discount Agnes nkutumiddeko nyawo California mama nji wankutumiddeko nyo mukwano nyo gwa Boss Amin Boss Dollar gwakubiriwe Boss Dollar gwakubiriwe era ebisere awo ndi wangu mukanesi gambe ebisingo obungi esuka ya Boss Amin Boss Dollar era wakati awo siza ala Boss Dollar ayocha ayochera ddala sebo ne Boss Dollar bomusanga nga ekyamutuddeko ayochera ddala kati wallahi simanyi Iron the Press waliwo akantu kano kati kikube kikikakanye omanyi omulalu omanyi nti buli katale konna mu nsi kalimu omulalu akatale kakuumibwa mulalu lwaki bamukuba nga yonona ebintu n'atereera kakati bwe kiba nga Museveni yaleeta omulalu akuuma akatale tajja kutwononera bintu byaffe katukuba omulalu ono ffe tumutereeze naye munakiza ekikazi ekyo kambabuuliza n'ennyuma ekisinga omanyi nti ennyuma esinga ekikazi ekyo ennyuma ey'amagezi bwebeera mu bantu tegira swi owulira mukka naye nga togitegeedde tola neyekyusizza bwowulira ekinene oba wekka mu nju kubanga oli mbulirivu naye kino kyasama naye bwewabaawo omusiru alina ekifo kya gavumenti ng'asobola okuattractinga attention ya pulezidenti temumuleka na busiru bwe ayinza okuba nga pulezidenti bwe yali amulonda teyamanya nti busiru kubanga ffe mu Baganda tulina akantu kano kabadde ekimungenekwa tulina omusiru kakati asinga obusiru tumuyita omuwumba tuutu oba omufungula ensi owulira gwe sawundi kweri omufungulandika okutegeera nti endiga nsajja oba nkazi amala gifungula kikira nakakasa nti ne bwalaba amade okutegeera omufungulandiga otegeera nti eno nsajja oba nkazi amala gifungula wadde alabye ki toyinzaga nti omufungulandiga si muntu omufungulandiga ali emmere naye womutegeera nti mufungulandiga kubikula kikira kyaki oyo ye mugenzi omugenzi tamale mirundi oba yali agamba kikazi ki naye kyonna kyonna kye yali agamba waliwo akansindikiddeko makya nagamba munyambe yomutandika sho mukakube nemugamba neffe bino nga tetutera bikuba naye nenjagala nkakuwulizeemu anyway amawulire agaliwo gakukubwa presidential advisor yakubiddwa ate Rickman yaddasse mu senga kati ng'ennaku yandibadde kuli bubi muganda wange Shakibu omwana yabadde amumiziza omusu okuba kuyita kumiza ku musu kuba ki sumagiza yabadde museemu omuntu naye musajjawo nnyo era nina kye nalabye ne ngamba namba emu yaŋŋamba mu bintu zali byasinga okwagala mu nsi Shakibu mwali wala ka vidiyo kano kenkulazeekaawo nagambye omusajja ono ddala kituufu then kaadi zagabiddwa ku level eza wansi kansala bameeya baani abo we batyo bayagabiddwa local government ebitundu ebyenjawulo amawulire nago gatambudde nga Nuupu egabye kaadi
abamu abadde basuubirwa okuzifuna ne batafuna abamu ne bavaayo ne beekalakaasa enkola eno tetubikiriziganyiza nabyo ne bateekawo n'akakiiko katunule mu nsonga ezo of course mu byobufuzi teriyo system eri perfect gye batakayaniramu ne mu kalulu era wabeerawo abakaayana ke ba Amerika naye bw'olaba ku bifo ebyagabiddwa n'abakaayana oyinza okugamba around 90% oba 95% kaadi zirabika zagenzewo abantu abalina ozikola ki ozifuna wadde ate mu bakaayanyi kuba ebifo bibeera nga ebifo biri mu ggwanga lyonna almost n'olabayo abakaayani 10 abakaayani abo 10 babawa headline ne bakugamba kaadi za NUP zatabuse ogitegeera abatazifunyira bache baliko naye wobuuza bagabye ku bifo bimeka n'abakaayana bali bameka so tugenda kuba tunawo mu Eye on the Press katutandikire wano ategeza mu kisira kino poliisi yamaze okufuna abajulizi nga bali mu kuyiga mere neba abasirikale baffe bakola okunoonyereza bamaze okutuuka ku ssiini gye bamukubidde kati ekiddako tutandise omuyigo ey'okunoonya nammere ne bbaawe bajje batunyonyole kiki kyabaddewo kwolwo kyokka obutegesi bw'ebivulu Abel Musinguzi amanyiddwa nga Bitex naye yeewunyizza poliisi okugula ku nammere emisango ng'ate enfunda nnyingi baze bagiropera fulufiga engeri gyavumamu abantu nga tefaayo ebbanga lyonna lina tuvumirira omukyala gwe bayita fulufiga kubanga badde agufudde omuze ogw'okuvuma buli muntu gwasanze ng'ate takwatibwako ategeeza nti fulufiga badde asusa okuyisa ng'ekitakasa nga awemula buli muntu n'awemula abaana n'awemula abantu abakulu n'avuma abazadde n'avuma buli muntu yenna buli muntu ku nsi amuvumye bw'abanga fulufiga abadde nantakwatwako nga nammere asobodde okumukwatako mukama yeebazibwe era nammere enjogera ennyangu tugambe nti nammere ejju ategeeza nti balize bakwate nammere nabo batukiza emisango gyabwe gye bagula ku fulufiga era ffe tulinze bakwate eyamukubye naffe emisango gyaffe gyonna nebbanga lyazza atuwemula atutyoboola naffe tugenda kuvaayo mu kino Rogers Mulindwa amyuka omugizi kina kinaalemo ategeeza nti bannakibiina kinali balina okuwangana ekitiibwa ng'okulagana olw'ebyobufuzi si kyekisaanidde abantu baffe mu NRM balina okuyiga okuwangana ekitiibwa okulwana awo we tuli fulufiga yakubiddwa bubi nnyo era kukola nsobi nagamba ensobi zikolwa bantu ne zigonjolwa abantu tezirwamulwa bwe zityo kijambula ku nsi teri ateredde. That's why I like ndowooza olabye ne ku Soroti talabiseeko senkubuge naye n'agamba ensobi zikolebwa abantu ekyobuuzibwa fulufiga kyazaayisaamu abantu eyo eba ekyali nsobi ng'ono naye bw'agamba oba ako kaba kagenderere bino tunyonyole abamukubye kuba poliisi omusango yagufunye edda embeera ya fulufiga eno wiikendi yonna ensobi ekolebwa omulundi gumu oba ebiri era ekigifuula ensobi gwe wennyini agikoze kwe kukitegera nti kyewakoze kikyamu bw'omanya nti wakoze kikyamu n'okola apology oba public apology oba gwe wennyini ne weebulira mu mutima gwo obutaddamu kukola nsobi eyo ekyo kyekigifuula nti nsobi kati omuntu akikola ng'akiddiŋŋana gwe ng'okiyita nsobi naye ye nga bw'akiddiŋŋana aba akola ekintu ekituufu era ekimulagirwa so senkubuge byayogera mbu ensobi obubbi mu Uganda government tekyali nsobi kigenderere kubanga era ababbi bebongera ebifo okitegeera kati oyinza kugamba mbu oli yakoze ensobi nabba ssente za gavumenti nga bazibbidde emyaka 4 eba teba nsobi eba ekyali nsobi okukola okugenderere teba nsobi kati okuvuma abantu oba okuwemula abantu eyo si nsobi mu Uganda oyo kwono kwoyo si nsobi
kyajja okukolera ddala n'abamuhayalinga bateeka mirimu gyabwe bamuhayalinga bamanyi kye bamuhayalingidde okukola bamupangisa kye bamupangisiriza bakikola ki bakimanyi ajja kumpemulira bano ajja kumpemulira bano ajja kumpemulira bano njagala mutulye omusango gw'ajali mwizira olabe engeri gye yawe mulazuula muli mu kooti munoonya bwenkanya naye ono bw'asanga omukazi wayagala n'omukuba wamwemulabigamu wamwemulabirwa wamwemulabirwa tebaki tebansobi kiba kigenderere nze nga munnayuganda munnansi ebimu ku bintu byensinga obutawagira kwe kuba kyenzirako obutawagira kwe kuwemula kyenzirako obutawagira kwe kuvuma abantu njagala nnyo osengeka ensonga yo orizoninga omuntu era nze nkugamba nnyo nogawo nti omuntu awemula nti aba olinga kino aba aweddeko enteesebero ziba bimukendeddeko omuntu akyasobola orizoninga galina n'ensonga ye gy'asimba tewali kikuwemuza omuntu asobola orizoninga tewali kikuvumya muntu era tewali kikola ki naye mu nsi mwe tuli omuntu gwe bakubya obukubi oyinza okuddako wabbali n'ogamba Katonda yeebale naddala nga kukubye wa kibiina kya yero oyinza okuddako wabbali n'ogamba Katonda akola ki lwaki bwe tutuleka ku lisiti ey'abantu bayero abalumbiddwa ng'ababalumbye balabika nga bayero bannaabwe baluguzeemu bulamu okitegeera badde sinakutegeera ogambye obanga okubiddwa bukubwa ng'ate olumbiddwa wa muvumenti munno ng'akubye bukubi webaza ne Katonda nti ate nze yabadde anjagala kankuwa ekyokulabirako abantu bano wammanga abamu bewaddeko n'obujulizi omugenzi Kagezi abamutta emisango gyabwe ogimanyi kwegiri ku kooti ba Nixon baani baali ba movement banne yalugulamu bulamu Kirumira yaboogera nga tannaba na kufa nga ba movement yalugulamu bulamu omugenzi Kaweesi obujulizi obuli engeri gye bwayikangamu yalugulamu bulamu nga abonna baali bakinywi abamulumba Abiriga yalugulamu bulamu nkulaga engeri gye balumbamu omugenzi Yichuli anti egyo gyali misango gye tutalinaako bukakafu yalugulamu bulamu anti nkulaga abalumbiddwa nkulaga abalumbiddwa mu nnumbibwa bwetyo oba ntegera kye nkugamba ate gwe emisango gye talinaako bukakafu waliwo abali mu kooti abeerumiriza anti kooti tenagisala ffe twatwalibwa wano era yatutwala yali mukulu Kayihula era n'atulagira bw'ati kooti tenagisala osobola okuwaayiriza ng'olipira mukyala Kiyingi yalugulamu bulamu Kasiwuukira yalugulamu bulamu tutunule ebyo ebyabali tutunule kale nsobola okugamba Isima ekifaananyi ekigazi kyenkulaga nedda waliwo kyenjagala anti kati kino kitutte ku mwogezi nandi we mbadde njagala kitutte ku blogging nsobola okugamba Isima nsobola okugamba ani ono Jakana beba bloga bano bana teberumbidde mu kitebe kya teberumbidde mu kolita ya blogging berumbye nga abawagizi ba NRM president's advisor ku president's advisor onvuma onkuddiza okay okitegeera berumbidde mu kumumwafe bye twogera era kyovola bekubidde ku NRM secretariat wabweru waayo bondanga gye bava okay okitegeera babadde bava ku NBS okay nandi kati zera sozola ekitunulira nengamba akikyuse babuloga bino bye twogera aba YouTuber birabika bigera era ono abadde annyonnyola ng'agamba nti oyina akasajja akasiiwuufu tekali mmere kalwala kaasako kati wazze kubba kalangwa okawe ssente omanyi mu nkola eyatufune nze nyina ekintu kyendabye ku bantu bano abamu nga wajja ssente yo okubeera obulungi ate wasangawo munne abayo yasabiriza waliwo n'atayagala mugagga we kuwaako mulala nga ye kasitaazula nti omugagga we yakuwaddeko akuwalana paka lwofa kati ekyo ensobi eriwo kuba
kuba abanga agamba nti ekibadde kigenda omuweebwa kigendeezeddwako naawe bakuwe kati ensobi eriwo ekyo kyose zimanyi nnyo mu bantu abamu senga twaliwo ekityo senga tulaba nkaamini gwa wadde ssente senga tuvumirira buli muntu naye nze nzikiriza nti omukisa gwange guba gwange n'ogwa zanero guba gwa zanero abantu abalina emitima emibi okiwulira nga wamanya ku mugagga abantu abo babamanyi era wano embeera eno gye tulimu mululu n'omusanga awantu nga yinza okwogeyo omuntu ebigambo nze siina muntu yenna katonda nga ye mujulizi wange namini akimanyi gwe yali ambuuzizaako nti ate zanero oyo n'ogamba enamba negamba yotegeza n'omuwa kaabaani era mugabugambi talina buzibu kubanga omukisa gugwe si gwange onnyonnyodde akantu ako baaba kakati bw'omala okutunuulira abantu bano engeri gye beeyisaamu kino ekintu bakizimba kuva mu kibiina munda era kyova olaba n'abakola ebikolobero ebyo bya mu kibiina munda bakizimba nti omuntu gw'otakkaanya naye bw'otamutta omukola bw'oti era ebikolwa ebyo babikola ku baana ba NUP bbanga lyonna nga babikola bali maofiisi ga bibiina ebyo era waggulu ne basanyuka n'okusanyuka okulaga nti bakizimbira ddala njagala otunuulira olunaku lwe baakuba Kyagulanyi kanisita kugulu twali kusanyuka ku makya nga Senkubuga akedde ne munywanyi we bakola program ku Salt omanye ebigambo bye baayogera obijuka tobijjukira nze njijukira bulungi byali bigamba bwe biti era nze neewunya bano abasajja abakuba tiya gaasi kanisita n'ogikuba kugulu wayigira wago okuba tiya gaasi oyisaana kuddizayo mu training wadde okuba ku mutwe wali kubya ku mutwe nafa ne tuvaawo nafa ne tumuwona oyo kisiraani kyawongo nga bye boogera ku TV byali ku TV y'eggwanga era bwensi yonna awakana anonya akatambi ako ate nga onabadde ku TV y'eggwanga n'agamba ensobi zikolebwa abantu nkugambye byali kulinga era oyo weewuguusa omunyo omanyi naawe bugwogera n'olaba ebinnuze byesiraba nga gw'otaddeko olaba kubanga nze kamala okubuulira nze ndaba nnyo balabe bange ndaba ensobi ze bakola okiwulira era mbateekako nnyo eriiso kyova olaba ebiseera ebisinga obungi siitwako kintu wadde n'ebyaffe mbikola ki mbiraba naye ebyaffe nyinza obisanga kuba okwamanyi abagenda okukola bagenda kukola bituufu kati njagala nnyo bali eri abaagala otukubamu ebituli ekyo nekikola ki nekiggwa olunaku lumu yagamba nti nze Kyagulanyi naaliyo obwa pulezidenti nkwata bomu nenjesibako nenfa naye nemponya eggwanga ekikolobero message ngeyo neegenda bugenzi era ne bagitunuulira ku lw'okuba kye babatendeka olala Edi Mutwe n'abula omuntu akulira amagye omulamba n'agamba nti ali mu basement wange muyigiriza Lunyankole nga tamututena mu mateeka ontegeera eyo training bagijjira ddala eri munda ne bagireeta eno wano Damulya n'akwata abantu n'abapangisa naga mugende kuba abantu ekawempe ng'ate abakulembera nga bagenda okuba abantu minisita Mulamba ow'abavubuka simanyi n'abaana simanyi na bikibalamu nga basikopiyo ne bamuvaako mabega Balamu yavuddeyo n'avumirira ekikolwa kino ekyakola naye lwaki teyeevumirira mu kawempe we yabakulembera nga bagenda bamuvaako mabega mu kalulu n'akyankalanya akalulu konna kikulaga enzimba y'ekibiina n'ebikolwa ebirimu abalala b'emubende bakaabakabanda naye abakuba masasi abatta eri lwa Sande erw'emiyaga we batta abantu ne Ssekikubo nga bali mu komedi baabo babibiina bimu wano Kalulu Kasoda ne mwala wa Samu Kuteesa ne batta abantu berw'emiyaga ero bamalawo ekitegeeza kino ekyatuuseewo kyazimbibwa munda kiri muli munda kyobolaba omwogezi w'ekibiina jja n'agamba tukendeeza engeri y'okwerumbamu kyazimbibwa muki munda n'ebikolwa byabwe bebe kati nkwade incidents ez'enjawulo era bano abafa abalala mu Kalulu ne bazita collateral damages ontegedde ne bakuba abantu ne bafa oli n'abayo nayagala ne maaso ga pulezidenti wano minisita Mulamba Nantaba yayogera maaso ga pulezidenti n'amugamba ssebo ono omwami gw'oleese ono omwami ayimiridde awo Kalangwa ye yatta Fefe Kaserubogo mu maaso ga pulezidenti
njogera ka campaign ne police netavaayo kumugamba jangu otunyonyoleko ne tuskerenkera nga atavuganya na kuseke avuganya na kifo kya Buganda nga yoyo gwe mulesa aliko ekikolobero ekyo minisita yamwako obujulizi minisita wa movement awo obujulizi masoka president ne gwayogera kali awo nalisho ya president ogamba nti omuseke mu mukwati tunonyereze ku kino ekituufu twamulabye museke nga wamanyi okamala ayagala no na kifo kya Buganda akikirya Buganda museke nga alina kuba kalangwa muna sonyi wana ndi mulwadde cheji mugana Buganda ezokikirirwa n'omuzungu njagala owulirize akikirira Buganda museke nga alina kuba kalangwa nga mubiri we yakikirira di Eastern museke okote kuba kusosola mawanga ensonga eyo nayo Kiwanda agyogerako mbulira Lukwago akikirira Western museke oba North nti museke tulinayo na Lukwago yakikirira Western yakikiridde aba Northern region wadde okwesimbawo najjanga lye Lukwago museke nalibyo Kiwanda akyogerako nengamba Kiwanda akagamba wetugendera ku eyo space akyogezaako mirembe oyo Kiwanda yakubwa ne bamugana eki okwesimbawo emitiyana okuba we yegulumizamu ne yeeyita namba 4 ne bagamba ne bamugana okwesimbawo emitiyana tebakoma mugana kwesimbawo emitiyana ne bamugana bagenda mu vice president wabwa Jessica Alupo Kiwanda ali agenda kuba vice yes ne bamukwa ne wala yakozanga amaanyi ne ku bwogezi bagenda bali bamukola replacement bamuteekako kasolo okumujjirawo ddala baddombo olumu ne bajja ne balwa omusana okubogerya ku medias tebamukomyawo kati ne museke bamufulumiza kubanga yali talina maanyi kasolo ng'ekibataasa kwegatta ne kasolo kalangwa aleme bayita myaganya jangalo kitegeeza ne Kiwanda akabira omwo munda yasinga okuba n'obulumi olwakuba Kadaga ye yabadde yewaddeyo bwewi Kadaga yabadde enkoko yewaddeyo okusiba mu kapa ekide bajiwulire engejja zekweke mangu okitegeera ekidenga kyamukobye kakati bakiranga ne lwatusobola kwogera bati masoka president naye Kadaga yalaze president nti gwe wennyini gwatulwana era yabadde ayogera ku lw'abakiwanda abatasobola abayogedde oluvannyuma abakabira muli ayogedde kakati ku nsonga eno ensonga polisi kati ebiyingiddemu nambere bamwetaaga olwaleero polisi ebiyingiddemu naye emisango emeka egiwawaabiddwa Fuulufiga ku polisi nga polisi eraga nga ali untouchable buli wabateerawo embeera zanera abantu mu nsi muno ne bagamba oyo tagambaako ali untouchable abantu abakulumba bakulumbisa full force njagala okirabe ku alien nga Palasa amulumba ekikola Palaso kye yakola tekyali kirungi okikola ku muntu okiwulira kubanga nze okukyawa Palaso kwe namukyawa lulira kuba alien nengamba ino family nedda kuba akamanyiira ako kaali kakuze mu family eyo okuva ku mukulu waabwe nga bakati kajja katambula ne balediyo bakikolanga si mukulu waabwe yonna yekka anti ngambe era redi era afuuka family kati nga kaze katambula ne ku mutwe nga tulaba kakoze eki katuuse ne tugamba family eyo nedda ffenna ne tukyuka ne tugamba katuwagire omwana waffe nze mu bwavu buno bwondabako nagula tiketi za miliyoni ku Freedom City za miliyoni okuwagira alien lwaki nali ndaba ekikola kya bujoze kikoze eki nenkakasa nti mbeerawo n'abantu benagulira tiketi nenkakasa nti babeerawo zagenda wera saawa 8 nga Freedom City ejjudde ng'era ffe abataka abaliwo naye nga tukomawo n'emakinde ne tunona mujja tugende okitegeera nga twagokasa ddala nti ki kati ekikola ekyo bwe kyakyuka alien n'atandika embeera gye yali ayisaamu abawagizi be neyali emuwandiikirwako twatuuka tayimu abantu nga bamuwaabira n'alabika nga ali untouchable nti etakola ki takwatwako kati nga waliyo omuntu yenna yekka alina ku miramu oyo mu miransanafu
akole ng'ekyakadaaga asobole okujja okukola ng'ekyakadaaga oba ng'ekyannammere kati mu minansanafu oyo n'alabika nga ye palaso okitegeera abantu bangi baali basanyufu nga bagamba nti amutukwatiddeko wadde palaso ekikola kye yali akoze tekyali kituufu okikola ku muntu naye kasita olaga abantu nti oli untouchable oli above the law era nze ekinsanyusa ku bantu abamu waliwo abantu abayiga ali yenaye omusajja mugezi abamubuusabuusa mubuusira bwereere yayiga era ajjamu ekyokunyiga reaction ya alien gye yakozesa ku palaso kyandaga nti alina kyamanye era ayize n'okuva ennaku zino akuba hiitize nga teri gwalinnyeko okitegedde kapati kyalaga nti alina kyayize era alina kyakoze eki ate nze olwokuba nze alien nnyumya naye nnyo olwokuba nti nnyumya naye nnyo bwe namubuuzabuuza ebibuuzo ebingi namanya nti naye ebintu ebimu abikola nga tagenderedde ebirala abikola ku lwa odo olumu ebeera eriwo abikola out of excitement ekiwulira omanyi too much excitement eyo esobola okukozesaamu kweki ensobi naye wonyumya naye akulaga naye kyalaba okiwulira era eyo ensonga lwaki omuntu ayinza ogamba kanambemu naye nga womusagaga sikulinako bizibu ekiwulira era nemunyumyamu natambula naye omusajja watu nakola ki neyegendera n'obusungu lwe naye muyinako obungi namala nze neŋŋamba omusajja talinaki talina buzibu tumuleka abeewo byansi naye kyembadde nkulaga nti abantu bakola ki basanyuka ku lw'okuba omuntu amaze okulabika nti ali untouchable okiwulira kati banoonya omuntu alimira ensanafu okujja okwoona ku ki ku muntu oyo kakati abantu bameka abawabidde full figure entalo z'okwewemula zibadde wakati wa full figure bannaalongo kitone bano simanyi bashuga basefuke basefuko bangi toyinza kubala era abantu ngabo bagamba ono yavuma ate era yasiba bw'oli bwamufunza n'amuwangula mu kuvuma ng'akuteeka mu kkomera gwawangula mu kuvuma tamusiba era wakira ku baluwira yiti olwamuyingira nti munoonya musiba kasita agwa ku muvumbi n'amuvuma asobola omuvuma obulungi omusesebbula oyo ng'amusiba gwasobola okuwangula yasigala awangudde kati nze nyina enkola yange nze omanyi abantu abavumi abo balaba nze sigaba content waliwo omuntu nga tasobola reasoninga ebbanga lye lyonna nga content we wakuwakula ntalo era wawakula entalo weewaabwe mula n'avuma n'alangira ono biki n'okkonjera olwo yaba alina content okiwulira kati nze era bw'onjogerako n'ogamba ze kino ekisajja nze bangi abawe muziba njogeddeko naye nze bwe ntunula mu content we ne ngamba ono akola biki ngendo seetula nti nga ndaba waakalya bino olinga bino nga ngamba eyo fayiro ngisula mu kasero nze siwa kiyenje mugaati ngenda ku dduuka ngugula ate nterawo ebiyenje birye ekiwulira era ofuna bufunyika dduumu kati nze omuwemuzi yenna wanyingiramu nze gwalaba omuntu gwe mpa lipulayi aba ategeera era wanjogerako n'owulya nga mwadde lipulayi mba maze kitwala nti muki mugezi era bwe mpa lipulayi bakimanyi n'engeri gye baziddamu nzimanyi kuba mba mmanyi gwe njiwadde n'engeri gy'anaagiddamu nga njikola ki nga ngimanyi kati oli okomawo bino era nze omuntu wanjogerako kati nze abavumi abo bewo tebetubewaze tebakolako content gwe musika busirikize kubanga oliwo omuntu nga ye content we wakuvuma gwe omuddamu naye akuddamu yo omwadde content ye bwatu bwatambula obulamu bwe bwonna atula naawe n'agamba kati tuliwakuddewa nga sirina wakuvuma oba nsuubule luliwa asanga n'olutambula n'alubuukira okitegeera kakati mu nkola eri ey'ekibiina olw'okuba mulaze abantu nti waliwo abantu abali untouchable abantu babalinda mu kkoona nti abantu b'e Kasamba beemulugunyizza mwami Kabanda otukola bubi naye temubayambye kakati abantu ne babalinda mu kkoona mu kkoona
kwe kusanga nga waliyo omulumira mwoyo omu akoze ekintu abantu bonna ne bakola ki ne basanyuka. Lwaki ekikolo ekyakoleddwa nti mu kavidiyo mu ofiisi zammwe temukimanyangako nti Namere presidential advisor era temukimanyi nti wa NRM era temumanyi nti full figure presidential advisor oba mobilizer kyonna kyekiri era temukimanyangako nti wa NRM naye bano bazze beerumba nga beevuma ng'onaavuma bawoli bbanga lyonna nga temukiwulira amuwe mudde amuyise bawe kakwala kashako kalwala simanyi sikoserozi nga temukiwulira mbono Namere alepinga obwana nga temukiwulira mwafunako obudde Balamu oba n'abalala abayita omukyalo ono batuuza obagamba nti kimukola kibi. Balamu yavuddeyo n'agamba police should swing in action ekwata abakoze ekikolwa ekyokkuba. Yavaayoko twalaba wano Balamu mumanyi ge nga president nga minister ng'ayise ajati Zuula mu ofiisi ye naye nga mu ofiisi ye full figure tamusinzaamu obuyinza. Ajati n'agamba senga yategedde bino byajjamu teyandize. Tewakiraba okiwulira kati bw'oba tunuulidde embeera eno nga bw'ebeera eri nti n'omukungu wa gavumenti atuuse okuyita mu ofiisi ye naye nga tasobola kufunayo bwenkanya akuwemula ebbali ne mu ofiisi akusinzaamu amaanyi namwe akuwemuliramu kitegeeza nga balinga ne bamusindika akole ki akuwemule gye waligenza okulopa nti omukyalo oyo banayampemula nnyo ne bano n'akuliisa bino. Nze ng'omuntu sikkiririza mu kuwemula sikkiririza mu kkuba sikkiririza ebikola byonna ebya hooliganism sibikkiririzaamu wabula nzikiririza omuntu waba akusobezaako mukubire wakiri omunyonyola ekituufu oba kyekyo muwawaabire amateeka gakole ki gamukoleko mu ngeri y'obwenkanya si yagundi agambye era akulese tujja kuwuliriza ontegedde kyeggamba kakati entalo zino we baziyingiramu bweziti bwe ziggwa otuuka tayimu ng'ogagundi wano ampemudde nnyo mulipootinze bakama bange mulipootinze wano aganye okunziramu kamulumbe bulumbi ku street okiwulira kamulumbe kuki ku street era wamulumba ku street ng'ebikola bya NRM webeto babitendeka munda bwe biri bo bakimanyi omuntu akolako ensobi kye kyekikola omuddiza bwotyo kuba ne bakama baabwe bakola ku ffe ontegedde kati bo babyekolako we bakizuula nti bibi. Poliisi evunaanyizibwa ku mbeera eno okutuukawo naye n'abapoliisi we bakola walaba wano DPC wa Jinja Road we yali akuba omwana wano kaluluke kawempe ng'omwana oyo amukoze eki wabula njejjukidde wameeja amukuba wano mu kabuto bulu byebikolwa byabwe yali wagundi wa Wandegeya ndowooza we Wandegeya era nga bakitwala nti bye bisaanidde n'okukolebwa wamulaba obusungu bwe yayina omujjukidde byebikola bye bakolera ddala ebyo kubanga balina gye baabibatendeka era bakolenga bikola bifaana bitya. Nze ng'omuntu bwe ntuula bwe nti kubanze konsandi yange yabadde oba ekyali nti natunuulidde omukyala alumbiddwa abasajja babiri ab'amaanyi n'abasajja abo waliwo yabadde akuba oyo yabadde akusinga n'obunene waliwo yakubye takisi Maxado nentunuulira omuntu nentunuulira maama kati nga tujjawo biri ebya full figure nasoose nentunuulira maama w'omuntu ng'akubwa ng'asambibwa like okuvuma kibi era tekiwagirwa ate ne kino kyabadde kibi. Bino ebikola byonna bibi naye ababikola bonna ekirungi basayidi emu be bawemuzi be bavuma be bakuba be basiba abasinze mu kuvuma ate be bakuba era be batta kitegeeza sayidi emu ya packaginga package yayo ey'ebikolobero era ebikozesa ku bannansi ekyenjawulo nti kati babyekozesezzaako si zonna eno babyekozeeko nnyo kyovudde olaba nkukubidde toki emabega be bazze babikolako kyebagyemu kufa
bino ebikola babikola dda kubalita puliya balita Nabukenya twabajjukira nga babatte Nakawa nga ezibatomera patrol kwane mukana Katambi nawuliddemu nti nno yasoose n'agamba oba mutomere nga ne mu monogambo nabadde ensazeewo nkitomerere tojjukira omwana ono yafiire Busega ng'ezimutomera patrol ne bagamba footage yabuze nga ne kamera weeziri abantu tebabijjukira tojjukira abakyeyune nga bakuba amasasi abantu tebabijjukira bano bapakajinga pakeji yabwe y'ebikola ebine nga babikozesa ku bannansi ekintu ekikyamu kyova olaba babyekolako ogenda olaba nga poliisi evuddeyo ne beerabira ne poliisi byekolera ddala ku bannansi nti DPC yaligambye nti wacha tusooke tukole bwe tuti bano bakwate baba yina emisango olabira ddala nti DPC talina musango yagala vunaana mwana naye wakira yagala aleke nga mmenye okugulu banga amukubye olubale gwoba hayita baba bakola bati musajja si yamulinnya engatto muno n'amukutula okugulu byebikola ebakola ku bannansi kati atafudde baba bakozeeko kino bakikoze nga abakikola ku waabwe ennyo bamusaasidde bawumbye engalo kubanga basobola okulumbawo ne bakuba amasasi n'okutuka bageze rugero akuba owuwo akuba awumba ekolebwa ku bannansi holigalism ekolebwa ku bannansi ng'ekibiina kye kigikola byeraze nnyo ne mbululu ng'ate buliwo na b'amaanyi abaali badde basookerwako nga bwabwe kuba woyogera mu byakalulu nga omwogezi w'ekibiina we yagambye okimanyi ne prime minister yakubwa eŋŋuumi nabbanja mukano kenyini bakamukuba eŋŋuumi eŋŋuumi musosola ndaggo gende bukanga eri naliyokko nga olaba omuntu atunuza eŋŋuumi mu prime minister olwo kati gwe era prime minister n'abitwala nomale bya bulijjo nali ebukanga eyo ngali omusajja muyita Kangwajje naye nga abamuvuganya bonna abakabo basi wano omusajja Lukuntana yakuba abantu amasasi ne batuuka mu kkooti bagaa tebalina bukakafu kitegeeza ebikungiri byebikola ebize bikolwa eno just manduso nti kituuse ne batandika okyekolako kuba nese byebazimba okukola ku balala kati batandisa obyekolako kati tulaba bibi kati omuntu wagambira nti bibi naye nga byebikolwa ebyo wemula bano vuma bano ate webakusinga mu kuvuma basibe okitegeera bwe bito ebikola ki kubanga kyoyogera ekyo nti babyetendeka asinza okuvuma aweebwa omudidi gw'ensimbi n'ebifo ajjayo ebbina n'akunamira eggwanga asiira eggwanga lyokka no specifyinga n'abantu nkunamira Katikkiro Peter Mayiga nkunamira Kabaka nkunamira Kyagulanyi n'Abaganda mwenna n'akyusa Luvansi n'akunama n'agidunuza mu bwengula bwensi ekyane bagamba nti president yamuwadde obwala DC ne bagamba nti ate kati yakyaddeko n'ewuwe waka manyi kyebata president okukyalira ewaka kyobozitowa era nagamba nti nze ndi bwa president nze mukimanyi ndi nonsense nze nno we nalabye bano nga bakubye ono nti yabavumye nasoose ne ŋŋamba naye Bobi Wine musajja mugumu kuba Bobi Wine okuvumwa gwafuuka mulimu nti oli azuukuka n'avuma Babbi n'avuma abaana be n'avuma Bobi Wine n'avuma kitaawe n'avuma nnyina n'atasoozebwa nako waliwo omwana bamuyita Emma webusoga eyo yakola vidiyo ezivuma Bobi Wine mu kalulu kano omulala bamuyita Saala empitirivu mu kalulu kano baadde bawagira Kadaga ne balaba Mwami Museveni kyali ne batukakola vidiyo ezigamba nti kibiina kyammwe tukibalekedde naye mulekerawo okuswaza maama Kadaga nga bo baakakiraba ekitegeera naye nagendanga ne nkomentinga ku vidiyo z'omwana eno muganda ye mwana gwe omuntu gwavuma omumanyi oba naye osanga oli kiraba mu maaso ekyo kati bakakola ki bakakiraba nze enkola eno nga nze ayagala ennyo emirembe n'ensi yaffe ey'amateeka sibikiririzaamu naye bye bazze bakola ku bantu ebbanga lyonna babikoze ne ku bantu betwalirowoozezza nti baali bagambye bugambi mujje ne bakola ki ne bajja
nolaba omuntu ngaza yasiza mu motoka ya Besigye amufuide tiya gasi munda mu motoka naye ng'asoose kujaasa okiwulira nolaba omuntu aze meeya mulamba ng'olina musitula na busajja bwe ng'omusitula ama poliisi nayo mu bintu byonna ebyokukwata yakwata busajja naye ng'okutte meeya mulamba bw'otyo omuntu gw'osobola n'okusindikira ekiwandiiko oba n'omukubira essimu nti weetaagibwa ku poliisi wano nti wereporting senior citizen n'asimbula najja ebikolwa babikoze ku babobi wayini ne batubeera nga tebakyatambula nakutambula ani gwe batabikozeeko just kino mukiwaawaaza matu era babadde babibakolako ng'ono yenyini gwe bakikozeeko yawagira nti mwalikubye ku mutwe ku TV y'eggwanga ekibuuzo kiri nti nga tumaze okukitunuulira ffe abategeevu nti ekikolwa kino kibyokukolebwa ku maama nakazadde yeggwanga ddala ng'oli mu perspective y'abategeevu bwe nkitunuulira ng'omutegeevu olw'okuba nti kibi ng'ate ababikola baabibatendeka eri kitegeeza tulina kujjawo omutwe gw'ababikola tutereeze eggwanga lyaffe lwe luli oluyimba omanyi luno oluyimba mumulutwala nti luyimba manya nnyimba za Bobi Wine temuzitegeera kakati ate waliwo essaala nga ya mwoyo ate mwe nga muluyita luyimba nimuluziniya nako luno okuluyimba olina okuba ng'oguddewo niya ng'ogisembereza ddala kumpi ne Katonda ng'era osembeeze omutima gwo mu kwagala ensi yo nga weewaddeyo n'okukola ekikola kyonna olw'ensi yo kati oluyimba olumwe temulumanyi luyimba ki mu luyimba buyimbi luliwa oluyimba luno si luyimba eno saala oluyimba oluga nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule mulimu ebintu ebyenjawulo byajjakoonako okutulugunyizibwa okubba ettaka okukola ki wonna tulikola ki tuliyambala engule era mu kwambala engule tulizimba Uganda empya mu kuzimba Uganda empya kwe kujjamu ebyo weebityo ebikolwa eby'obutujju ebikolwa eby'ekivandulo ebikolwa ebyokweyagaliza kwe kwambala engule okuzimba Uganda empya mu kuzimba Uganda empya ebyo byonna tubirowoozaako naye abantu ababizimba be baliwa era be baani ababikulembeddemu kitegeeza mu kuzimba Uganda empya tulina kujjako okuyoola ekivundu ekiri awantu ne tufuuyirawo ne supaduumu akawoowo ekivundu ekyo kireme kuddamu kuwulikika tuteekewo ekiteereddwa oba omukeeka omuntu asobola okutuula kwe kuzimba Uganda empya nze bino ebikolwa siwagira abikoze siwagira sijaganya gwe babikozeeko naye nkulaga enkola bano ze bajja bakolamu ebintu byabwe across bannayuganda babadde basanyufu nnyo bannayuganda weekend yensonga lwaki bannayuganda basanyufu yensonga lwaki nga kino ng'abantu bazzeemu n'enkola yakigudde kwani ku lw'okuba buli we kibeera nti omuntu anvume sina gya kumuwawaabira ampemudde sina wa kumuwawaabira w'ogenda ekatobo kyali mu poliisi okyalipooti nga baga nti bamuteeke mu ndo oyo gwazoloopa gwazokola ki okuloopa kakati abantu basigaliza kigudde kwani nti enkola eno mulese omanyiza nero yegwe omuntu gwe manyi omu ku bantu abeesigwa omanyi nze njagala otunulira nnyo platform kwentuula nze siyagala nnyo kutuula n'abantu bemanyi nti gundi mukumpanya kyagenda kunyaga abantu ate ekyabagambe nti yabadde n'ennamba emu kati nze ebbanga lyentambudde naawe mu kamera oba watali mu kamera yogwa omuntu omu kubemanyi abeesimbu era gwenkakasa nti zanero omu ekintu kyagundi kijjatuuka nkwekakasa bulungi okusinziira ku bintu ebimu byenda byokoleddeko ku bantu nkwekasiza ddala ate abantu abo nga mikwano gyange abamu abalala wadde si mikwano gyange naye ngambira bulumu ng'obikola
mukola emirimu gino omuntu aba akutaddemu obwesigwa nga ne batuteekamu n'olwanira ku muntu ku kintu kye kyalina kyabagusa naye omuntu tumulaganga nti gwe olina ntagambwako omuntu olina omulekera wakadirisa nti zaleyo omuweereza miliyoni za $5 angulire ettaka lino bw'ataligula mutwala ku poliisi bamusiba era noonya engeri gy'azinzirizaamu ontegedde omuntu abeera mugumu kati omuntu omulaga nti nze ntwala ezaagundi tebalina kye bankola atuuka tayimu n'akweraliikirira era nga bwe bagamba nti tuziwe ennamba emu oba Zanero ng'agamba Zanero nantagambwako kati yatwala ezaagundi n'ezaagundi awo eziwezi ennamba emu amaanyi alina maki kubanga ne bw'anaazira tolina kyojja mukola kati abantu abavumya abantu nga tebalina kye bajja kukolebwa abasibya abantu nga tebalina kye bajja kukolebwa ne baba bakyamu nga balaga nti bo be baki be batuufu abantu abo bwe tutuka time ne tubakwatako ne tugamba nti kati tubakutteko munnange Katonda mwebaze wadde ekyuka kye babakozeko tekiba kya ssanyu naye tutuka time ne tukisanyukira ne tugamba nga bakubye bagundi ekiwulira ekikolwa ekyo tutuka time ne tukisanyukira y'ensonga lwaki olaba Zanero ng'oyinza ogamba nange nawona komera nawe noba ng'oli musanyufu eri neyasibwa nga waliwo bannaabayagayirira nga bagamba omuntu ono yakola ensobi ku bano nga naye musanyufu mu ngeri uffe tuli bantu abaagala emirembe mu ggwanga lyaffe nga buli omu alina obwenkanya nze fulufuka tankolanko kikolobero nze ng'omuntu naye baavuma mbalaba okitegeera baavuma mbakola ki mbalaba bayogerako era mbakola ki mbalaba nze ng'omuntu nyinza obutamubaako na buzibu naye baasiba mbalaba okitegeera so kyova olaba ŋŋamba nti beetereeze bo bennyini oba si kyekyo ensi etuuse ku tayimu ey'okwetereeza omanya ensi etambula otomatiki gwe balowooza bannupu be bali kuba oba baliye mu kkomera akubye n'abamwana Minister of Defence awo wetugenda nga gy'ogenda okuloopa okuba essimu ate oli yawa order taata wooli wabula gwe akatambi kokoze eggulo limu ne tate bamuvumiddemu ng'okyerabidde kuba akatambi kagatta omwana ne kagatta bbaawe ne kagattamu ne taata ne famire yonna twagyetamu adde kitawo yali mubbi yakolera ki abantu kyokka nga taata oyo alina obuyinza obusobola okukuba essimu ku poliisi emu w'otadde oli okitegeera kati tulinze nze kyoba njagala bigende mu mateeka leero njagala ndawa amateeka ga Uganda gano gagenda weyagala bigende mu mateeka ate ngandisolaba nga bakuba paasi nga abenyalemu tuvunaane misango nze mbadde nyababireke nga webiri bigende mu mateeka naye bebeera nga webiri bajja tuuka bakube eggwe bigende mu mateeka bigende mu mateeka tulabe how they handle laws kuba bonna amaanyi bali ku level almost yemu n'omulala okusingako oba okitegeera amaanyi tebali kwemu ani asinga amaanyi kakati nkankubuuze omuntu nga mwana wa minisita tekikoma ku mwana wa minisita omu ku baasooka abalwanyi minisita wa agriculture minisita wa defense Mujaasi Museveni baali organizinga ne bamumma ekifo yamuteeka kuba minisita omulala alina ku sensitive positions nga Ministry of Defense ono muyivu omwana we lawyer Mulamba alina ofiisi bamwadde n'ekitundu toyawukana na muntu gwe baleeta mu kifo ng'omuntu oyo gwe baleese twamuleeta atuvumire ku bano yasobola wemula obulungi tolabanga byawukanamu ebbaasi wagirinnya ddi nako kakukulu wagirinnya ddi kuba kati ono taata we be baatandika bbaasi ogipanga ogivuga okitegedde kati gwe n'olinnyira ku City Square naye bigende mu mateeka maanyi gawukanira ddala etteeka terimanyi maanyi era n'ebyo ebintu byalowooza omulamuzi ali musango ogwo senga Sempijja amukubira tudde ku sayidi zombi sayidi ye naani akuba afande Damulira ne Balamu ng'akuba ngaani
ng'abamaanyi abagambye anti bala mwakubangani nga minutes ti sister wange muwala wange yagambye bagende mu mateeka mama Kadaga yakaabye naye naye bapanga baasi sebo omuntu asobola okuba nga yazze jjo naye nga w'amaanyi naye nze kinjagaza amateeka kuba Uganda tulabyeko nga basiba vice president tulabyeko nga basiba abantu nga bakapiteni Mike Mukula tulabyeko ani awo obulalo w'amaanyi Kaihura tulabyeko Tumukunde kati oli wajja n'agamba mbu yali above the law nga tali kubali ekyo nakyo saagala nkikkirize ate n'ebintu ebirala omanyi bagamba nti ebikolimo by'enkoko tebitakamunye ebifaala kwawe bwefirayo mutalaba senga nnyingi kuwekiba nga tewaliyo ekizirya kamunye senga ze nnyingi naye olowooza lwaki enkoko ze nnyingi nga ate kamunye zizirya enkoko kakati ebiseera ebisinga obungi n'ebigambo bino bye twogera twerekerewo gaps tuleme kugamba abantu nti nze andi undefeatable aloke baleese kulinda ettamu oyinza kukwatawa ako ke mbadde ŋŋamba nze nkuwa nze kuwankuba neetegerezo ndabe sajja yakoya amata mu bulo gamalawo kuba abantu bagambye ono yabuuza kulinda ettama nkulage wabo okwatawa bwesikulaze okwatawa sikwade nkusa saidi ki amma n'ebigambo byetwogera kuba omusajja oli yagenza okwata ku matama g'abantu nga tebamulaze n'agenda n'akomawoko ne rawundi 2 era ndowooza abakubaawo embeera ne rawundi 3 adda agisobola ate n'abuuza okoze ki naye bagende mu mateeka nze kyosikkiriziganya nakyo kwe kukuba nakazadde w'eggwanga kaabe mu byatya kuba kati abaana bonna baalabye teri kintu kibi ng'ekyo naye n'omwana okuwulira taata we nga bamuvuma kwashako nakyo kibi nnyo okumuvuma nti waliwo ekigambo kyanga mulinganga bino ebiveeno tasobola nakwogera ffe nateberezaamu tugusaliraanika senga abalumbye efulufiga babadde n'emmundu senga mufu nga bwe batera okulumba saidi yaffe senga mufu munnaayi naye ekirungi tikati tutuuse wano ffe abamu tugamba toyinza kukola otyo omunakazadde w'eggwanga tosobola kukola ekyo mukyala naye teebereza nenono eyakikoze ng'ataddemu akatambi abaana be bawulira bye bamuvuma gugende mu mateeka kugambye senga mufu tugende mu mateeka tukkiriziganye nti onaze okusiba abaamukubye ye baamukubye akoze eki tulabe omulamuzi wasala omusango ogwo nkugambye senga mufu naye era bagende mu mateeka tulaba amateeka kye gagamba naye nga ne bannantagambwako omanyi ennaku zino omuntu waafa waliwo ebigambo ebiba ku intaneti kuno bye bajjayo ne bateeka ku mulambo gwo n'ekifaananyi kyo ndowooza omukulu yalabye ensi kyemulowooleza abantu batuuse ne kulevo ne bagamba n'abakubi awo beetaaga okutendeka eyo enkuba si yabuvunaanyizibwa bumala anti bw'ofuna obuzibu bw'omanya engeri gy'oyimiridde mu bantu nkuba ekyokulabirako ekyangu zino incident ziguddewo kyenkana mu bbanga lyerimu okusibwa kwa ntambi okuwa kwa fulufiga byonna abadde ku kitimba ekitimba kibadde kigamba ki tambi kibadde kimusaasira furi ntambi biki bannaye biki ono kigamba ki ekitimba kijaganya abasaze nte basaze kati bw'oyinza okuba oli w'amaanyi naye ng'omugaso ogukola ku muntu omu okitegedde gezaako okwebalansinga obulamu ogasa otya abantu era ogasa bameka kijja kukola amakulu kuba nkakasa naye yatudde n'alaba ensi kyemulowooleza ku kintu ekibinga waliwo kino ekikutukako nga ekintu kyokka kyosuubira kiri sore naye ogenda olaba ng'ekize kigamba kikugwanye obadde osusse kiki so oddayo neweekubamukko mu mutima nga ono naye yabadde ku gundi ku TV n'agamba ensobi zikolebwa bantu just mistake takiraba bakwata wano ne bavuma kabaka Obuganda n'omulangira Nakibinge bakamuvuma ddakiika eyo bano bombi
oyawoza nsobi zikolebwa abantu n'oli ne batuuka n'ogamba nti wano Museveni yabawa obulangira baali balangira abo nembuuza bannaye obulangira mwami Museveni yabujjawo. Anyway, kado eyongereyo tumalirize kukubwa Shakibu. Musajjawo bamukubya ali atya. Kwamubulizaako neiba oba tonnagendayo ogamba kimugwanira. Twasokedde ku kaadi. Twasokedde ku fulufiga. Tudde ku kaadi. Kaadi tunazogera. Kale tugende musajja wange. Mbadde njagala kubeera engeri ensonga line yakubwa. Line yokubwa nyangwe yeggwa mangu. Kakati ombuuziza ki? Musajja wali mu mbeera ki? Yateredde ali bulungi. Naye obukozi nze kamale okupraisinga ne Shakibu. Wanalabye mukyala wammwe n'emyaka gyavuddeyo mu kweraliikirira. Kazanyirira naye wano mu kutya emyaka gyavuddeyo ne giyita mu makeup. Obanjogedde Zali kyenkakasa kino ate sikibuusabuusa ayagala Shakibu nnyo era Zali pressure gy'ayina nga Shakibu azannya ayinza n'okukutuka. Of course Zali tayagala na Shakibu azanye ebikonde. Lwakuba Shakibu omuzannyo gw'ebikonde yaguyingira agwagala ate n'agwagala nnyo. Okitegedde? Naye ngenda kukola ekintu kimu. Abantu abamanyi ebikonde kati ngenda kukyogera ku lw'abamanyi b'ebikonde. Shakibu yalumbye Rickman mu mbeera zonna era mu bbanga lyonna. N'afuna n'omukisa ogwadde kusobola okuwangira Rickman. Naye Shakibu namulabyeko ekintu kimu. Kochi yamuwa akakodyo kaali kafaako. Akaki. Okulumba Rickman mu full force. Shakibu yalowooza ajja suulya Rickman mu round oba yakubiri. Mu speed etagambika. Kati yamulumbisa amaanyi mangi. Kakati Shakibu asobola okulwana ebikonde. Naye mu muzannyo gw'ebikonde waliwo kibayita nti okuzannya ebikonde. So okulwana. Waliwo kati mu kuzannya ebikonde waliwo kyosobola okugamba nti ono yalwanyemukko. So nga ate naye mukubi wa bikonde wona kibayita okuzannya ebikonde. Okuzannya ebikonde kankulage okuzannya ebikonde asingo kikola obulungi wano onkuwa ekyokulabirako ekyangu. Asingo kikola obulungi bamuyita Mayweather. Azannya ebikonde. Azannya ebikonde. Nga sport talwana azannya ebikonde Mayweather. Kubanga Mayweather asobola okuzannya ebikonde mu badi bonna. Osobola mulumba full force nga weyetola lingi. Okwo naba kuyita kuzannya kukoya. Bayo jabu emu n'atambula. Yenga kukuba points z'abala. Teka okajabu kamu n'atambula. N'omulumba naye woma nadduka n'abuuka n'akola atya n'abanga asimba n'akubayo kamu okyegera. Okuba kuyita kuzannya bikonde. Kakati epanche yakubiddwa Shakibu. Abakubi b'ebikonde bonna bakimanyi. Ekyo kibayita lake punch. Shakibu namulabye okuva mu ntandikwa yagayiridde nnyo guard. Olwa size zino yadunuddemu n'alabala size ye ne Rickman n'anyooma. Ate Shakibu yazze mu mutima anyoomye Rickman. Kuva ku zinterview zonna nga bitandika. Yazze amunyoomye mu mutima. Naye nze nalabako Rickman wadde grenade yali mugonvu nnyo. Naye nakiraba nti ono Rickman akulidde mbayaayi. Ekyo azakikola si mujega nnyo ku bikonde. Okitegeera era ebikonde abimanyidde ddala. Gadi ya Rickman yaganye okuvaayo okuva ku ntandikwa nti Shakibu obadda nawawaguza okwagala okuba Rickman omusuulira mu lawundi zino ezisooka. Rickman gadi yabadde waggulu. Kati Shakibu yaguddewo ng'alaba asobola okuba Rickman ey'amangu. Kati Shakibu n'akozesa energy mungi. Omanyi mu bikonde ekimu ekifu omuzannyo gw'ebikonde energy oba okulwana. Ekimu ekifuga okulwana kukuuma maanyi. Buli w'okuuma energy eyo munda amaanyi ago
oba osobola okufuga okulwana kati Shakib yagenze tuka mu round ezo lokwa yakoseza amanyi mangi nga energy amukoze eki round esooka yonna yagamazeemu nga energy amukendeddeko energy mukendeera ne guard ye yabadde kanyo wansi okusinga okubeerawa waggulu kuba panchi yasoso mukwata wano eyamuluzingisiza omukube eno gye yamukubye yabadde yakumumaliriza asobola amukuba eno n'atagala n'amwongererawo eyokubiri yamunegudde kati senga gadi obeera waggulu ekikola tekisobola kutuukako bwe kityo bw'ogendanga mu nsonda kiriza oba gaana gadi erina kubaawa oba kwata omusajja oba nako kakodyo kwedifendinga oba gwa musajja n'omukwata tosobola kuleka nga otogenze mu nsonda n'olekera omuntu gaapu bwetyo ng'ate oyambudde gadi ng'ogisiza wansi yabadde mu nsobiko ku Shakibu ekiwulira nalabye Shakibu gasiwe tasobola mukumanyo kati olw'okuba nti Shakibu ye yalumbye wano mu kusooka wonna gadi y'oli omwana yabadde yeewoma addukamu yekola ki kati omwana we yafunyerako epanchi yakozeseza bulungi akakisake era nze ndowooza ku lunaku olutali lulungi eri Rickman Shakib oyinza okusanga ng'asobola wangulira ddala fight eyo bulungi senga akolekitingamu bunotisi butono bwe tutaalabye okitegeera Shakib asobola okuwangula naye ekyennebaziza ku Shakib ne Rickman kambeebaze babiri kubanga obutayozayoza mwanguzi nawe obeera muli az'amaanyi bajja gamba nti omusajja wa Shakib nnyo era yekubiddeko ko Shakib yekka Rickman mwebaza yebale nnyo yebalire ddala mu bikonde bye tukyalabye ebikonde bye tulabye mu mwaka guno n'oguwedde n'oguzeeko oguwedde katugambe mu kisanja kino Shakib ne Rickman basinzo ebikonde ebiri fair be basinzo ebikonde by'ebwenkanya nga bikonde byennyini ng'era binyuma ekyo abaana agenda kikkiriza oba tagenda kikkiriza Shakib ne Rickman be basoso ebikonde kubanga nabadde banjanyi bange bangi ne babu yabadde azanyi yazanyi era n'awangula yawangudde ne babu yazanyi ne Shakib ne Rickman be basoso ebikonde by'obwenkanya ebitaliimu kabadi ebitaliimu era ebikonde byabadde feya weewaawo Shakib yabadde asinza abawagizi abangi kwa arena yabadde asinza abawagizi abangi naye ebikonde byabwe byabadde birungi bawadde abantu ebikonde by'obwenkanya era ebikonde bye bazannye byabadde byebe byennyini naye nga balina ozannya ebikonde kubanze nalabye Shakib ng'agwa omanya ebikonde bino birina ekizibu kimu omuyaya kuba ebbulo ku nkoona wano osobola obutafa naye n'olookingira mu katebe nze natunuulidde Zaliwaati ng'alabira ddala Zali bamuzza mu bwannamwandu kati gwagamba mbu walabe Shakib ng'agwa oyinza okuba tewalabako ku Tyson nga azannya ne Lewis anti bali bogwe mulimu gwabwe bamanyi all risks era bazibasomesa nabano gwafuuse mulimu bano bayimbi bano kati bakubi ba bikonde si bayimbi gwolaba mu kutegeka ebikonde ne bateeka ekivulu bantu bajjawa bajja mu bikonde mu bikonde kati ndowooza kitegedde Rickman yali yawaba buwabi ogenda mu buyimbi ono omukubi wa bikonde ne Shakib mukubi wa bikonde era guno omulimu kati bagusobolera ddala baguyingirira ddala era bano training bakolera ddala ya punch tolowooza muno bakola mu bukozi Shakib banga nalo yabanga talwana abeera mu gym ne Rickman babeera bakola bagufulya ddala mulimu era balina bakocha abenjawulo abababeerako agambye nti Shakib yaleese supplement Rickman n'aleeta organic food kakati nti supplement ze zizimba mu kyaliwo ze zamugezesezaawo ebisyo Shakib akolera ddala training ye lwekubanza abantu ndowooza tebamanyi bulungi Shakib oyo naye nze agendako ne ku training ye nentuula nendaba omuzanyi wange ngeri gyayimiriddemu era tujja kukola rematch tugenda gikola mu bbanga ttono tujagala kubanga tugenda collectingamu katini nnyo omusajja jafa nedda ssebo tugenda collectingamu katini nnyo
tumuze mu play akasajja kali stede naffe tuli omuntu omulala gwe manya ali stede mu ŋŋumi gwe njagala akubemukko Palaso oyo alinamu ku ŋŋumi Rickman Vasing Palaso nange eŋŋumi eno ogiraba kinaasobokamu eŋŋumi eno ogiraba kuba kati Rickman eŋŋumi eno ogiraba omuntu atayimirira nk'omulingi oyinza okubeera vijje waayo nkoga gundi agiina omala genda wali mulingi n'ogamba Palaso alinamu ku ŋŋumi anti yalwana nani talwanako na muntu naye nze nalimbaddeko ewuwe nga training nga ndaba eŋŋumi anti training ne mu buto wano nalabanga ng'eŋŋumi mweri wadde twali twetwalamu naye kati alina weyandeka training munnange bw'ogibaako oba okola kyoyagala era alaba nga oli mulungi naye omala ku standinga ng'oli against your opponent ebyaddala n'omanya nti training eyimiridde bulungi oba eyimiridde bubi Palaso tumulinde mulingi ne alien ono akola training n'afandeko ne komanda ane mudogo nani awo waliwo ne bakola training wadde ate yatandise okola training y'obusaale eyo simanyi kyagenda gikozesa alien wabudde yakola bibye naye wamulabye akola training y'obusaale muwabuwi budde bungi yakola bibye musajja atwali ku bibye lwakama mutekako ebirowoozo n'ebikonde katugoloza ebikonde yabikolanga kukola ki era yakubanga be yakuba naye kati we yatandise yakubani yakuba abo abayaaye gamba bamukubira yali akubiragambye naye kibanda bwembuli alien yayimirirako nani nogamba alien basesezza omukono ne gundi yayimirira nani alien yakola bintu bye bimunyumira agenza olaba omusajja akuba busaale ne ŋŋamba eno training agenda gikozesezaawa we yakuba ebikonde yakuba abantu akati adakasinza okonsanyusa obaye alien tagwako omuntu obonsanyusa ebiseera ebimu kale ekisajja ekyo tekirina buzibu ati ekyali kitutadde mu politics sajja talina buzibu oyo ekyasinza okonsanyusa yabadde ku mukolo Faza ng'abuulira n'agamba olwo abantu batandise okulya amayirungi n'agamba Faza mukubireko mu bugalo ne bakuba obugalo kakati n'agamba ate oyo Faza namulabiddewo ng'ajja kunjogera saamwagaliddewo Faza abazibu tondakalabako sinnakalaba naye nange lumu nagenda mu kyaki Faza simanyi bye yali azze kubuulira ngenda okulaba atandise mulanga enviiri mukola ki naye ngamba Faza ono sijja kusobola kutuulanga mu mmisa ye mu maaso kankakolage kubanga bafaza nabo balayika bava ne ku bintu bye baza okubuulira Faza sebo yantwalaganyaawo nolaba omusajja n'alanga enviiri ku mutwe n'agaya biki naye Faza ddala webasye nno jja okusaba emmisa yo ng'oze kulanga nviiri kyewaza obuulirirako era siddangayo mu kyaki anyway Katonda wange musabira wange sirina gambuulirirako nga ndi awo tudde ku kaadi akaadi eno ojja kansindikira kayinza obbaamu kaadi zagabiddwa ojja kasindikiza abantu kaadi abamu baafunye abalala tebaafunye katwogere ku bataafunye ekawempe eyo gye wasinza okuva emitawaana Madada teyafunye kaadi Sebaggala teyafunye kaadi ani awo omulala atafunye kaadi ye gundi Giant Bobby Giant teyafunye kaadi bafutu soja abasinga awo bemulugonyiza waliwo n'abakazi abaze katwogere katusooke ku Madada Madada lwaki teyafunye kaadi ng'abantu babadde bamulaba ng'ali solid awutandikidde bamulaba ng'ali solid emmotoka zipanga kombati azikube wasegirinya yateekawo omubiri Madada ono obutafuna kaadi kiyinza kuba kyavudde ku ki kakati kino njagala okiyiga okuva ku nze ebibiina byonna tebyagala muntu olumu ajja mu bukulembeze naye ng'alaga nti mawale oba nantagambwako oba nti obuyinza abukozesa nnyo bamanyi nnyo abakulu kisobola okukulemesa okufuna kaadi naye nze nayagadde positi ya Madada sokoleke ogambye ki ebibiina tebyagala tebyagala muntu ajja mu bukulembeze naye ng'alaga nti mawale oba alaga nti wanjawulo oba alaga nti mugulumivu nnyo olina kwogambye amanyi nnyo abakulu oba omanyi nnyo abakulu kisobozesa okukumisa kaadi lwaki ndirowoozeza okumanya nnyo abakulu kikuteeka ku mwanjo era abantu bagenda ne banoonya ebifaananyi bya principal kikuteeka ku mwanjo okufuna kaadi kakati nze ngenda kukubuulira
nze nsanga nnyo principal nekubya nnyo ebifaananyi gwolaba mbitimba nnyo omanyi kingano bitimba siina kyempika nange nina ekifaananyi kya principal tokimanyi sikitimbangako wantu kiri mu ssimu era nze byenteekayo nteekayo bya principal nga ye naye nze ebyange nti tuli wano tuli siina kyempika siina kyempisaawo era siina kyenkakasa siina gwe nkakasa yensonga lwaki nze nsobola okugenda nembeera ku lihaso ne principal nga bakola lihaso nga ino sho gye tugenda okubeera naye London nga 6 aliyo London nga 6 mwezi guno mwezi guno okay nenjibeerako mpaka netugenda nempostinga bya sho byokka nambe muyinza okuba ogenda kuŋŋenda London nake mpulidde mbadde sinakategeera bulungi mugenda nga 6 London ngamba anti nze president wange waabaayo nange mba ŋŋenza omutima guba guli eri tokyaliwo ffenna kale tugenda omukulu obadde oyagala kundeka sheri yoddi nga 6 London kakati leero mmeka enaatera leero lumu mu nnaku 5 njakukubirako ojabaawo tolina kundeka odese wantu wangi namembo kati nina okumekinga kakati ebiseera ebisinga obungi Saturday nga 8 tuli ffenna era nja kukubirako ku Friday kakati ebiseera ebisinga obungi nti nze mbeerawo naye nzijjayo birina kugibwayo ekiwulira nentekayo birina kuteekebwayo nembisindikana balina bifuna abalina okukola ki okubifuna lwaki nkugamba ensonga eno siina kyempisaawo abantu abamu balina be bayisaawo nokakasa ennyo nze kemutuuseeko nze ndi kino bino birowoozo byempa byange wadde ng'olumu nfunawo n'okuwabulibwa okusinza ku bamanyi kubanga olw'ensonga gy'oyinza okwebuuza ku kitebe olwaleero kamala okubuulira madaada emabegakaawo kyabadde avuga kibadde kifaanana kitya mu bantu ne ku kitebe abantu balina okugyawo n'embeera erina okuvaawo eyinza okulowoozesa ne bapatanazi baffe abalala nti bano batumwa okukola bino ekyokubiri kabadde kabonero akakusifu akalaga nti kaddi za NUP bazigabya ku mazima na bwenkanya olaba madaada tafunye mutuufu otegedde ku mubiri madaada kabadde kabonero bwayolesa akalaga nti kaddi za NUP basobola ku mazima naki na bwenkanya osobola okuba mukwano gwa Waiswa oba mukwano gwa president oba mukwano gwa Esigi oba mukwano gwa Lopu naye tekimala ekyo kufunyisa kadi era osobola okubanga otuukiriza ebigendererwa byabwe obagoberera buli webalaga obeerawo iwaba omulimu omubiri era ne byetukolera naffe nga tubisiima kubanga nze siyinza kukakanya mulimu madaada gwakola batini abagusobola muzibu nnyo ontegedde okwambala obwambazi obule era siyinza gamba mu madaada bagikwambazeemu otambulemu mpaka e Kampala ey'ovulo teyambalika ddala ey'amadaada akati ajambala kakasa nti oyo abawanjawulo kati siyinza kakanya madaada nze kubanga naye mwetaagira ddala naye olumu ekikolwa kyabadde akola kibadde kiyitiriramuko okusukka kumuwulize n'obuwulize bw'ekibiina omuntu alina naleetewo ekinabi akoze eki kisobola okuleetera n'akakiiko okulaba mu kintu nakaga nti ono waayisiriza bw'atyo nga tannakulembera bw'anaakulembera taasukkulumekokko kyetaaga okutendekebwamu kyetaagisa okutendekebwamukko era nze nasanyusa nnyo madaada posti gye yakoze yagambye akkiririza mu kakiiko kye kalonze agenda kusigala ng'akola emirimu gy'ekibiina posti gye yawanise agenda sigala ng'akola emirimu gy'ekibiina era agenda sigala nga muwulize eri ekibiina takiinaako buzibu akkiririza mu vetting era bwekyo bwe yatambudde madaada bwe yagambye tannemulugunya tannateekawo kamera kuyisaamu ekyo then kirungi posti yeeyo yanjigyeko n'omugugu ogwambadde ku mutima nga ndowooza ayinza okukola vidiyo y'obulagajjavu nentegeera NUP abantu abayitako mu ssomero lya NUP lyatendeka abaana ebyobufuzi era wano bawulya bakuba enduulu nalabye abakazi tewali yayita mu ssomero lya NUP ero lyolaba lye tuyina eryo ekamooca wali omwana ono akwata bendera wawulidde nabaddeko kulayivuye
ye dog city ye sama yugi ati sama yugi waliwo omulala nabaddeko ku gwindi ye n'agamba yes nakkiriza nzikiriza mu kakiiko kyebalonze kyekyo era nze nkyali wa NUP ngenda kukola emirimu okiwulira awo neŋŋamba yayita muki era bano bakansala bawulya bakuba enduulu be bana babadde baze mu NUP just kufunayo kaadi weewaawo waliwo abataafunye kaadi nga babadde bagigwana naye be batinye nnyo kyegambye nti mu kulonda okulungi okwabadde mu NUP tuyinza okuba twafunyeko 95 era ndowooza kyekyateseza obwakakiiko nga 5 era bagenda bula balabamu buno bumulumulu mu nnaku lumu 2-3 tujja kuba tumaze okufuna ekigenda mu maaso ekituufu ekiwulira kuba Masaka eyo nalabye DF egamba mwabadde omuntu waffe kaadi atusobola ogimuggyako tukyalinawo gaapu baba mwagala nga tugimuggyako teyeraliikirira ate waliwo n'okusonga ne tuwa ow'amaanyi nabo gwadde basuubira okusongamu ng'ate nawe waffe yasaba kyogamba ffe twawadde bantu bataasaba waffe anti waba yasaba ewammwe asaba ne mu DF eyo tolaba nti abansolima tulina mutunulamu tulabe kuba waba yasaba wabiri nga ne DF naye yeesooka abantu kuba badawo n'abantu bangi beekubira amasimu oba tebakubadde jangu ewaffe so obadde okyamaliza ku Madaada kati Madaada n'akola ekintu bwe kityo kyamuleetedde obutafuna kaadi ekibiina kyonna kisobola obutawa muntu kaadi ng'omuntu oyo wa mugaso mu kibiina naye nga yeetuttemukko nga mawale si lwakuba nti bamwetaaga naye baagala atereezeemuko ku mpisa ze okakkanemu obeere nga olaga obuwulize bwo eri ekibiina sigamba nti towulira n'emirimu gy'ekibiina okigasa naye ate olumu oyina bakkoomuledi b'ekibiina abamu b'otaalirumbye b'olumba mu ngeri gy'otaali balumbyemu ekyo kisobola okummisa kaadi kitegeeza luno olutalo luno olwatuuka n'okuyisa Mwanga Kivumbi Madaada yayokyezaamu nnyo awo yayokyawo nnyo kuba olaba era kyabadde ezimu ku strong gunds ezabadde zisobola okummisa Madaada kaadi empisa ziyimiridde ate ku kitebe kituufu emirimu ogikoze bulungi naye empisa ziyimiridde akatambikana akabebe kulu kakadde ako kali katambika bebe kulu ndaba katambudde nnyo akadde babikomezaawo bukomya naye ebyo byakuliisa ebyo kakati kankubuuze waliwo n'omwana gwe bayita omwana ono bamuyitaani yali mu NUP kati owa movement saatera okubeera nnyo wakasolo eyo Sky Soldier bwakunyonyera n'agamba nti nze nali mbega mu NUP nga tubegane Madaada tukyalina nabambega waliyo Madaada gyali kati gwe n'okukwata positi ya Sky Soldier n'ogiwanika ng'oli wa NUP gwe abasembayo obugwagwa kuba teri bambega ate beeropa kubanga Sky Soldier yalina kyayagala oyisaawo Sky Soldier ye ayinza okujja nga awagira Malende naye nga talina wana ayogera nti mpagira Malende kulwokuba ali eri mu movement okitegeera kati mbuli ngeri alina okuteekawo embeera eraga nti ono munne nnyo asobola okuba nga amwokya okuyisaawo aliwa kuba nange nawadde nkyebuuza kati agiwanika yabo oli waabanga mbega wammwe era mukola naye ate kiyambirawo bw'ojja n'omwatula obanga gw'ojje ku mulimu agiwanika kakati waliwo amateeka 8 ag'obuyinza kati omuntu atabimanya atabiyitangamu yayinza okubutamanya ngeri ki politics gyazanyibwamu kakati ne bebe kulu wavayo kuwa obujulizi ng'abuwa ku Madaada mbwe ate baba bonna gwe manya Madaada ye mutuufu kuba wandiyagadde osigale ng'okuuma soosiyo oleme kujaabya kati olaba ng'abantu ba movement go beetuumiddeko nti oyo tubega naye oyo tukolaba tuti kyebaakolanga ku Lubongoya oyo mbega oyo akoze eki nga bampuga baagala basooka bakola Lubongoya bamugyewo begize ekintu ffe twabuuka mangu tuka katono ye mutuufu abatalinaako ko kasita olaba nga aba movement basinga okuwaako obujulizi nti oli waabwe kakodo ka byabufuzi so Madaada bwatyo bwe yagenze Madaada bwatyo bwe yagenze kati kaadi ekifaananyi kino ekigazi tekiri ku Madaada yekka si gwe tuba tutunuulira
Bobby Giant yafunye ejjinja. Bobby Giant. Naye abadde yesimbe kuba meya. Omuntu ow'ejjinja ayinza okubuulira gwe bawadde kaadi amaanyi g'abadde alina mu jjinja. Nebbanga ly'amaze mu byobufuzi. Nga Bobby Giant tumanyi ku social media. Nga tannajjako. Ngamba. Kati Bobby Giant emirimu gyakola mirungi ku kitebe, emirimu gyakola mirungi ku ffe bakoligi be, kirungi nnyo kyakola era tukisiima era tukyagala. Ate twagalawo nnyo abaana balinga bwe bati. Naye tuleme kulowoozesa bantu nti buli akola ekyo yalina okuvaawo n'akulembera. Ontegedde? Ate Bobby Giant asobola okufuna ekifo awalala. Kubanga kanjogera ku kifaananyi ekigazi. Bakansala babakayana ne ba NUP ne ba MP aba NUP temutolowoozesa nti mwe temulaba nti M7 tugenda mujjako. Ffe kozi gye tuliko si yakutwala bufu bwa bakansala oba bwa MP. Kuba gavumenti ejja tujja kuba tuyina ebifo bingi ebyokukolamu. Ebyokuwa buli muwagizi buli aya n'abalala. Era kye tubagamba nti mweteeketeeke mube nga muli qualified okukola mu bifo ebyo. Nga qualification zonna muziyina. Ezibitagisa okukola mu ki? Mu bifo ebyo. Lwaki nkugamba ensonga ogenda n'obuuza MP nti ogenda tukolera ki? Leero kamenye n'ensonga y'obutagaba kaadi n'abatazifunye mutegereyo mwayimiridde. Ogenda n'obuuza MP ogenda tukolera ki? Naga munsindike ntese amateeka gano Museveni gali tukasimbire kuuli kubanga tulina okubeera banyi mu parliament oba tulina okubeera abantu abasobola mu parliament okusimbira Museveni kuuli awo nyinyi oba maze okugwa answer gye nkubuuziza. Kitegeeza go ine ekirowoozo nti ogenda mu parliament mu government ya Museveni. Onoonya kifo ekikyo gwe wenoonyeza kafo wooliira obe comfortable mu government y'ono. Byonna byobuzaabuza abantu nti bali mu struggle gw'onoonya kifo kolera wa Museveni. Omanyi omusajja yeetaaga omuntu omalirivu mu parliament. N'ogamba ate Katonda aliko. Abantu bo baagala byakumujjako. Kozi gye tuliko si gy'aliko. Ffe tumanyi tutwala bali mu parliament tujja kuwanganayo n'abalala. Naye twagala kumujjako. Era kozi gye tuliko nja kusimbawo president tugenda protest vote kujjako bukulembeze. Kubutwala. Kakati n'obuuza omulala nti lwaki tewafunye kaadi n'akunnyonnyola. Akakiiko ako katujjako ssente okitegeera awo wennyini oba ogudde. Wewulya kansala yenna akola statement nti akakiiko ako katujjako ssente ye interview esooka mu kugwa. NUP yalangirira mu lujjudde nti akakiiko tekajjaako ssente era tewabangawo omuntu yenna gwe muwa ssente era omuntu yenna akusaba ssente President ng'akyogera, Secretary General nga waali, Lopu nga waali, n'akakiiko kaali wabbali awo. Weerawo omuntu yenna akusaba ssente mu reporting. Muki? Mu reporting ku kitebe. Woofiisi zaffe nzigule ku muntu yenna ali enguzi. Nga tumaze okufuna okwemulugunya kwa Nyanzi. Nti bajjangako abantu ki? Ssente. Bwe twagamba nti mu reporting, njagala otye. Olwaleero kansala gwe bamye kaadi oba LC5 chairman oba LC3 n'avaayo n'agamba batusaba ssente twabawa ne ssente zaffe mwatusaba ki ssente akakiiko kabadde tukawasindikira ssente era eno kaadi baagigaba yasinze otekayo ssente yakoze eki ekibuuzo akakiiko test gye kaasooka okukola kati gwe wenna ey'emulugunya nti wawaayo ssente olunaku lwe bakkubira twagala miliyoni okuwa kaadi n'okwata miliyoni eyo n'ogiwaayo lwe lunaku lwe waga test. Kitegeeza towuliriza mateeka ge baayisa. Tomanyi na kibiina mateeka ge kyayisa. Basobola okuba baali bakusaba ssente. Tulwanyisa butalya nguzi. Bakusaba ssente kukema balabe oba bawulidde. Bwe bakusabye ssente bakeme oba ogendera ku mateeka bozi waayo ate gy'otulajana nti bansaba ssente ye test giwasooka oggwa. Nambeemo. Okusikulya ssente zo. Tugambye tulwanyisa nguzi. Mu vetting ekibuuzo ekimu kyali kugezaako kukusaba ka ssente. Ekibuuzo balabe reaction. Wuliriza. Ekimu ku bintu abakulembeze be twagala osindika.
twagala osindika abakulembeze abeesimbu abatali bali banguzi era abatagigaba abateesa ebintu nga bateesa ku mutendera gwa ggwanga era nga bateesa ku lwakwagala kw'abantu gwe bakubidde nti oyagala kaadi nti ye tuweyo miliyoni 5 ozikutta oziweereza oba 2 oba 1 oba 5,000 ozikutta oziweereza olunaku lw'ogudde test oba ogudde vetting olwo era banna abaafunye be bataawaayo ekitegeeza buli agamba nze nawabadde mu kibiina kukola bukozi nga towuliriza na bigendererwa bya kibiina tomanyi na mitendera gya kibiina gye kiyitamu okugaba kaadi gwe waze ng'olina ideology eri ewammwe gy'ova mu movement tugulangule we bandikubidde ng'okutesitinga wandiroopye ne bagamba oyise test naye waligenze mu kakiiko n'oloopa n'ogamba bannaye ono negundi bankubidde baagala ssente ate mwatugamba bya bwereere awo walirabidde nga principal agamba nti ono alina akubidde nti eka tubayite bajje wano era waligenze okutuuka nga kyekimu ku bibuuzo ebyadde bibuuzibwa mubasabe ne ku ssente tulabe tulabe obwesimbu bwabwe bali gumikiriza omutima guli ng'ebisawo biri awo bali gumikiriza obulwadde bwakwata mpuuga obw'ebitaano okiwulira kakati nga tukyalina zizi 500 million syndrome kati tuyinza kuddira syndrome eyo kusindika bakulembeze nga bagyefaananyirizaamuko ontegedde kati oyaba ne tubazza wabbali Sebaggala kakati tugeze ku Sebaggala mwamumye kaadi omusajja yava ku bwemupi najja nadda ku bwa meya nawo n'abuvaako obw'e Kampala kati yaze ku bwa meya bw'e Kawempe abantu bagamba Sebaggala ono aba teyeetoowazza nnyo sooka otunyonyolere Sebaggala ono naye ate nawulidde ng'agamba ajja independent kati Sebaggala yamala mu emyaka nga 2 mu parliament gwe woba olaba bannakawempe ku nkola Sserunjogi gy'akozemu ne Sebaggala ani gwe basinga okutegeera Sserunjogi kuba ye wakuggulaawo ndi oli abadde mu parliament kakati Sserunjogi yatandikira ku kuvuga taxi mu Kawempe kati dokita n'asoma na biki olabira ddala nga muntu waabwe era enkola gy'akolamu ebakolera era bwe kiba nti vetting negundi yonna nga process gyadde balina okukolamu nga gye bakolamu Sserunjogi yadde ali wala yabadde n'advantage nene nnyo okusingira ddala mwami ani Sebaggala mwami Sebaggala nga anoonya nnyo akalulu kannalo Sebaggala twamuwa akalulu twamuwa kaadi sibawo bennyini yazanya comedy n'agisuulawo eya meya ate bamwana kibuga kiramba alina n'olulala waataagira n'ajja ku independent kusajjiriza kuteyajja ku independent kusajjirinya yasuulawo kaadi gye bamuwadde n'ajja ku bwemupi ku independent n'agwa teyasuulawo kaadi n'agisuulira olaba kati abasajja abaali abaddipi abo begenderezanga nnyo enkola zaabwe balina ebintu bye bazanya byonna nga bya kiyaayi munoonya omuntu mwene yipuga omusimba ku lukwago ye najja nti wendi ne mupimapimamu nga asobola ne muwa kaadi n'atukali mumaze gimuwa n'agisuulawo nabira teyali pensa ddungi yakuwa kaadi naye yagisuulawo nga tewakyaliwo gwe tugiwa ontegede kyegamba nadduka nadayatayiza ate segirinya ku independent bwajja ku independent yagwa akolenga bwe yajja luli togamba abantu tebamulaba addemu ayiwemu ezitokomoka era addemu ajje ku independent abantu abalagira ddala nti bazze kunona kaadi era tebasuubira kujjako Museveni bebo Basebaggala nti obamu mu makaadi atandika okwogera agagamba agangi n'asimbawo layini ndi wa independent nkoze eki kibiki bebo bowuli abalokompoka era nze nja independent era nkola ki gwomanya ngo oyo muntu yanona kaadi era kye yali anoonya mu kibiina ffe tuli basajja bagezi tuli bakazi bagezi tuli abantu ffenna NUP tewakyali muntu wabuzaabuza bannabyabufuzi abo tubamanyi nnyo okiwulira kakati mukulu anaazina takumba bwe yategeera nti alina amaanyi agajja independent kyekyali kimutwala mu vetting ya NUP
ate amanyi agaja independent yali agayina kakati bino kyebayita nti obuzaabuza ngaafukaana aba so Sebagala onyako obuza we mwamu wa kadi luli yagikozesa ki yagisula busuzi wali nti amaze okubira mu nepasi kanjisule ngene ntayi yatandika musiramu mu katoliki munnange kanjisule nkati ngene ntayi zo n'omujega naye ngimugyeko gye bamuwadde wana amaze gisula temukyalina budde buteekawo mulala wali agenze tayisa sejjirinya alemese ekibiina ffe tuli bagezi Sebagala naye ako ye omuntu aludde mu byobuze ekyo Sebagala tasobola kuwangula Sserunjogi n'abwajja ng'atambuza lulimi nawanasimba Nakakongo ku mpaga empaga kyeki Nakakongo ye ngimanyi sikeekano Nakakongo sikeeka Kongo bule oze Moses okusimba Nakakongo ku mpaga akati oli mumweso amanyi nze simanyi nakawuka essaza agatandika Buganda amasaza asatu ndabye n'Oluganda Buganda ng'etandika nayo ng'eva mu nsi muwawa mwalimu eriyitibwa Kyaddondo Busiro ne Mawokota amala gonna twawamba mawambe Kyaggwe teyalimu ndowooza otegedde nze ndi w'Ekyaggwe gajja luvannyuma naye akasenda tuuka kakati waliwo kye bayita omweso omweso ngumanyi kakati omweso ogwo mweso bwe waka ak'obunnya kakati ebiseera ebisinga obungi mulimu empiki z'oyoola nga zikutema butemi okitegedde kati abamweso ago baguzannya bakaayana nkutte lifali nkutte kubanga bamanyi okubalamu gumu baguzannya bakyanzi n'abantu bayoola siguma emizannyo egyo gyonna ngimanyi manyi Snakes and Ladder nti Snakes and Ladder yo okola boti ate draft naye mumanyi ate chess mumanyi ate ludo yaliwa kekera akantu konyenya kekalinga era Snakes and Ladder kakati kati empaga kwe kusimba Nakakongo noga nkutte tojaawo mukono nkutte eza Nakakongo ali ku mukono okiwulira naye nga empiki z'okutte zikutema zitya kakati omuntu kyebayita nti baga nti ayodde nkaaga weyongereeyo mu maaso ajja kubinnyonnyola off camera data w'abantu ayodde nkaaga kati okutambuza nga empiki ezo z'oyodde zikwalisa bwalisa ate ng'omweso gwonna oguweeredde naye ng'ate waliwo empiki ezikutema womala okwalika booti kati gwe yakayene nti nkutte oba osimbe Nakakongo naye ng'osimbye ku mpaga empaga z'empiki ezikutema omweso jaggunsomesa katumalirize ne Nubian Lee ne mukyala we tewawulira mulimba lwa Kafeero nti ate n'okusimba Nakakongo ku mpaga otyo kiwayiikiriza omuntu omusirisa atyo kekalimu ene ensinga egunjuza muliro mwannyinaze olimba luyita mwannyinaze ene ensi egunjuza muliro kakati okusimba Nakakongo ku mpaga kukola ekikola ekikyamu kisobola okujja ne mu kisoko okola ekikola ekikyamu naye nga ate okikola ku muntu atali mukyamu okirabira naye ng'ekintu kyomukolako kikyamu naye nga gwe ate weerumiriza nga b'okola ekituufu okukkiririza mu kifu okukkiririza mu kifu ate gwe n'olowooza nti kyekituufu n'ogamba nsibiddeawo era kisobola n'okujja mu kisoko naye nga kiri mu mweso kiva mu mweso kale omweso gugira obadde obuuza ki Nubian Lee ne mukyala we Nubian Lee ku kaadi yafuna eryali eggulire eddungi eriye oba n'abawagizi be naye ate omukyala okubeera nga lwafunye kaadi ate lwateekayo ebigambo ebijja nti ye lwatafunye naye teyafuna yabadde incumbent teyafuna sokolindeko mukyala Nubian Lee mpozi abadde kansala abadde vice abadde kiwammena abadde kansala naye teyafuna kaadi aye ne bawaamu omwami
kategeeza ki kati ndandisolaba omwami afunye kaadi omukyala atafunye omukyala ayonoona eggulire lyonofuna kaadi ng'agamba kati omukwano wano we gukomye okay genda maaso kakati ebiseera ebisinga obungi abantu bayiga omutima ogw'omatira ate kuno kyakuyiga nnyo abantu baleme kulaba ebintu olumu ng'ebyabwe ennyo wotafunye kaadi wopositinze nti oyawukana era oli singo fine muyinza okuba mubaddemu obutakkaanya kitegeeza nga olinze kozesa bbaawo okufuna kaadi danti influence era wotagifunye nogasi alina kyenninda wano ne kaadi gye mbadde mbala egenze abakyala abo muyige ddi woolina okukola ekintu mu biseera ki webanga bayawukana lwa kaadi yali agumiddewo okulinda naye babirala ffe kye tujja okugamba nti obadde ogumiddewo lwa musala gwofuna ku bwakansala okitegeera ng'oyagala omala okuwangula ekisanja ekyokubiri omusajja omugobe kakati mu mbeera eyo zanero simanyi nnyo wakati wa Nubian naye abamanyi abantu abo bulungi nga Babi n'abalala ne president yennyini musobola batuuza ne mwogerako nabo ekikola ekyo si kirungi onaddala nga kiri ku mukulembeze obukosa obutta n'omukulembeze kifaananyi kye nti amaka ge gamulemedde okufuga yono gwe tulonda oba oyonoona akalulu abakazi abo olumu bagulwa n'oggulwa okukola ekintu ekyo bwe kityo bayizawe n'ekintu kino bwe kibanga ddala kituufu omukazi yanobye oba yayawukanye ne Nubian nga Nubian akafuna kaadi nga bakamulangirira naye napositinga eggulire eryo erisooka lyayonoona eggulire lya Nubian ofuna kaadi yes then ate tugenda onoonya akalulu nga tolina mukyala abasajja wano nga mu Buganda baagala nnyo okuwa omuntu nga balaba famire erabika eri stable ekyo kituufu kati omukyala aba naye tayagaliza munne kuba naye akalulu yakafuna lwakuba Nubian ye bbaawe yes kuba n'omukolo gwali gukoleddwa yeah. so bibanga bituufu ddala yawukanye oba wakoze bubi oba walaze tebalina baana balinayo ndowooza oba walaze nti munno tomwagaliza kuba n'abantu abaakuwa akalulu baakakuwa nnyo olw'okuba wali mukyala wa Nubian ekyo kituufu mukwano gwa Bobi Wine yes kuba n'omukyala twali tetumumanyi kyala nga baba basi bwibanga si bituufu nga byanjwanjwa yesaawo oveeyo okiryalinge kuba oba woosirika oba yonoona akalulu ka Nubian yes. nti amaka gakulema gatya so olaba tutandisa obikubamu debate n'oli kyajja okukozesa amuvuganya nti olaba omusajja ge mwagala okuwobwa mmeeya talina na mukyala yalemeddwa amaka nafu so bwe bibanga byakiyaaye nti post sigo azikoze I think it is the right time oveeyo okiryalinge the air kuba either yonoona akalulu anyway katugende n'ebyo olwaleero we out